Mbanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera nga otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okugoberera omukutu guno kyemukola kya muwendo kya kitiibwa era tukisiima. Olunaku olwaleero ntuusa okusaasira kwange awamu n'okubeetondera tetugenda kubeerako tetugenda kubaweereza olunaku olwaleero olw'ensonga nti comrade munnaffe afiiriddwa maama we. EKTV owa EKTV Media afiiriddwa maama we. Era mu kiseera kino njagadde kubategeeza tugenda kusimbula wano twolekere ewali okuziika. Mama wa Eke agenda kuziikibwa Maya maka gaabwe awo. Mawulire si malungi yadde n'akatono. Nsaaliddwa nnyo okubeera nti sigenda baweereza naddala ng'omukulembeze ali mu bitundu by'e Kawempe olunaku olwaleero lwa Mande agenda kubeera nga anoonyeza kanso Luyimbazi Nalukoola akalulu olunaku olwaleero. Tubadde tweteeseteese nnyo ne ttiimu okusobola okubeera nga tubaweereza wabula enteekateeka eno etaataaganyiziddwa olwa muganda waffe comrade munnaffe munnankyukakyuka munnaffe ate nga ne maama abadde muntu wankyukakyuka nnyo ebitagambika. Naliyokko maama ng'ali mu mbeera si nnungi era Eka abadde abatolinga ne maama we okumala ekiseera ebbanga eriweze ekirwadde kya kansa. Nga mumanyi ebya Uganda nti sente tuzimalira mu bintu bingi ebitalina makulu naye ng'ebirina amakulu tetubiwadde n'osanga ng'olyabbye biliyoni za ssente naye nga ezo ze babbye tekirina kye kitwala okugula ekyuma kya kansa. So mama wa muganda waffe yafudde kansa kitalo nnyo 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 nnyo. Mwenna abalina ennamba ya Eken musobola omutuukirira ne mumugumya ne mumukubirako oba okuyita wano ne muteekayo obubaka era bujja butuukako bulungi obubaka mu message obumusaasira kuba mu kiseera kino kyeyeetaaga kumugumya na kumukkakkanya. So njagadde obategeeza nti tusaaliddwa nnyo obutabaweereza mukulembeze naye ate comrade munnaffe akaseera kayitamu kazibu ddala nnyo. Twagala kugenda kubeera nga tumubeererawo tusobole okubeera nga tumukamfatinga tusobole okubeera nga tumugumya n'omuzzaamu amaanyi kuba maama we abadde buli kimu. So mbaddeko nabo n'endaba omukwano gwe babadde balina ye ne maama we maama atobye. So bajjanjabyeko balwanye ekisobose naye mukama bw'atyo yagaba ate era yajjawo. So tusaasira nnyo Eke ffe Uganda Media famire yonna kumpe yeewaayo okukola mawulire ga nkyukakyuka kusobola kulaba nga bakyusa eggwanga. Tetusobola beera nga tubalekerera mu kaseera kano. So tubasaasira nnyo ab'emikwano abako n'ab'eŋŋanda tubasaasira olw'embeera eno eyabatuuseeko oba ebatuuseeko olunaku olwaleero. Naffe tujja okusobola okubeera nga tubeerawo ku lw'abaganda baffe ku lwa maama. Sembadde mwana ewaka nga ntuuka so mawulire si malungi yadde n'akatono. Ebisingako tugenda kubeera nga tubibatuusako nga tutuuseeyo okumanya programu ebyokuziika bigenda kubeera bitya wabula kyentegedde wa kuziika leero ku ssaawa 10 engeri gye bali abayisiraamu wa kuziika leero ku ssaawa 10 afudde obudde bukya ekiro ekikeesezza olwaleero nga bukya wafiiridde. So enteekateeka tugenda kuba nga tugikuwa nga tutuuseyo kulambulira bigenda kubeera bitya agenda kuziikibwa ati enteekateeka eriwa wabula agenda kuziikibwa Maya ekyo kyentegedde era essaawa zigenda kubeera 10 era afudde obudde nga bukya olunaku olwaleero. Mawulire si malungi yadde n'akatono. Mpozi n'ekirala ensonga gye nandyagadde okwogerako nga eyo mmaze okugiteeka ebbali y'ensonga ya maama wa Sseggirinya. Maama wa Sseggirinya ndowooza
simanyi oba akyali confused nesagala tugambe nti ali awo simanyi kigambo kyensobola kukozesa kirungi. Mama Asegirinya yavuddeyo olunaku lwabadde lwajjo ebintu ebyabadde olunaku lw'eggulo byayagadde okwefaanaanyiriza ebyaliwo mu kuziika. Luswa Luwemba agamba nti wa NUP ne David Lewis Rubongoya nga Ssaabawandiisi nga Secretary General w'ekibiina yavayo n'atugamba nti kasita twayingira nomination ne banominatinga ku kalulu k'ekawempe ne bamunominatinga nga independent yeefulumya ekibiina mu butongole. Naye yakyagamba ne bw'aba ali wantu wonna aga nti wa NUP agamba nti wa National Unity Platform. So olunaku olwajjo wabaddewo dduwa y'okusabira omugenzi Segirinya ekaddugala gye bamuteeka e Masaka eyo gye bamuwummuliza mu nnyumba ye ey'olubeerera. Wabaddewo dduwa eyasoose eyabaddemu Kanso Nalukoola, eyabaddemu Nobian Lee, eyabaddemu omubaka Francis Zaake, eyabaddemu Secretary General w'ekibiina Lewis Rubongoya n'abantu abalala. Kati ate ng'aliwo enteekateeka endala ey'okubiri. Enteekateeka gwe gwabadde omukolo guli official, naye ate bano tebaabategeeza aba NUP nti emikolo nti waliwo oguli official n'oguli ki. Kati we baatuuseewo ne kitwala akadde nga bano baagala kudda jjukira Nalukoola ali mu kalulu, Secretary General alina emirimu egy'okkola, ne bawunzika nga bakozewo dduwa ey'ekimpatiira awo. Oluvannyuma ne Luwembo n'abaako dduwa gye yabaddemu. Ne mbuuza Luwembo Luuswa, guno omuwaatwa gw'oteekawo nga mu bantu eno ogamba nti oli wa NUP naye ng'oyongera kuteeka muwaatwa wakati wo n'abakulembeze n'ekibiina kyo, ebyobufuzi onoobiwangaalamu ebbanga nga wooli oba oli wakati mu kwetemerako ettaka. Ekintu ekirala kye njagala okwogerako gye nalabye maama w'omugenzi Segirinya simanyi nga bwe gwali mu kuziika yali omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinya ne bamukolera emikolo ebiri olw'enjawukana ezaaliwo mu bannabyabufuzi n'abooluganda lwe ne ku mulundi guno kumpi bwe gubadde mu kumulombera dduwa olwa bannakibiina ki NUP nga bakulembeddwamu Ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Rubongoya okugenda e Masaka okwetaba mu dduwa ne batalinda mukolo ogwawamu. Kino okubeera bwe kiti kyandiba nga kivudde ku ssaawa y'okulomberako dduwa ey'omugenzi Segirinya okutankanibwa ng'ekulembeddwamu Sheikh Abdulrashid Wasajja, imaamu w'omuzikiti gw'e Buntale bwa Nnyonnyola. Abantu okutuula wano ne batuula wano okuva obwenkya ne basoma edduwa eyasoose, so omugenyi omukulu edduwa tetwagisazeemu. Wabaddewo abagenyi abaayitibwa ku ssaawa 3 bo kye baamanya ku kaadi. Batuuse wano 2:3:4:5 ne basiibula. So nyine zitukwata tuga nti abantu abazze nga ne mupi w'ekitundu mwali abazze ku dduwa y'omunene ate bagende nga tewaliwo kiriwo, naye olw'okubeera nti yadde musajja munene twefubitise mu nnyumba omutumalirize edduwa ate namwe ne tufundamu nayo neebeera nnene. Wabula mu kwogerako ne bannakibiina ki NUP nga bakulembeddwamu Rubongoya basuubiza ng'ekibiina nti bagenda kukwasiza akabooluganda lwa Segirinya mu mbeera gye balimu ey'okusoberwa. Family y'omugenzi Honorable Segirinya nga bwe mulaba tukola kyonna kisoboka, first of all okugikungaanyiza obuyambi naddala aba Honorable Segirinya bwe yalwalira naffe twali tuyambako era tugenda maaso n'okuyambako, naye ebyo byonna twali badde tetutunuulira nnyo ffe nga ffe ki kye tukoze, wabula lugimu singa ekomya ebikolwa ebyo. Abeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Kawempe North ababaddewo okuli Muhammad Luswa Luwemba, munnamateeka Elias Luyimbazi Nalukoola ne Moses Nsereko batendereza omukulu Segirinya gwe yaleka. Mwe mwalina okuzimba okubeezaawo eddwaliro erijjanjaba bannakawempe nti twalireese Muhammad Segirinya Health Fund, oba oli awo tuyinza okuyita mu eyo n'okuyimirizaawo eddwaliro lye yayagala wamu n'okuyamba abantu abatalina mwasirizi. Ate abantu yabakolera ebintu bingi, naye nkugamba nti ye mubaka wa paalamenti yekka eyakolera abantu mu mwezi gumu
mu myezi 2 manifesto yali amaze okukola ki. Ab'enju ya Sseggirinya nga bakulembeddwamu nnyina Justin Nakajumbi basabye bannakawempe okuwa Muhammad Luswa Luwemba akalulu adde mu kifo ky'omwana waabwe Sseggirinya okusobola okutwala enteekateeka ze yaleka nga tezinnaggwa mu maaso. Kalulu mukawe Luswa Luwemba mujja kulaba ekinaagenda mu maaso nga Luswa Luwemba abakolera ng'omwana wange yabakolera bwe yabakoleranga. Abannakawempe North okuteekamu obwesige okudda mu bigere bya mukadde waffe Honorable Muhammad Sseggirinya era mbakakasa nti byonna bye twatambula n'omubaka Sseggirinya byonna birina okubeera nti bikolebwa. Eddwaliro lyaffe lirina okuddawo, ambulensi zaffe zirina okwongera maaso n'okutalaga. Mu ngeri y'emu Nakajumbi akiikidde banna NUP ensingo olw'okumma Muhammad Luswa Luwemba tiketi ng'ate yazatambula ne Sseggirinya mu bulamu bwe, naye n'agumya bannakawempe nti ensolo ku kizigo kweri. Nali njagala nnyo omwana wange nange mbeere musanyufu kubanga Luswa Luwemba omwana wange yali amwagala nnyo era nga ye muntu gwe yeewuliriramu. Oba ensonga ezimu oziveemu olindenga bulinzi oba kale wabeewo abakwogerera kubanga otaddewo omuwaatwa munene mu nsonga eno ogenda kutuuka ekiseera ng'ekibiina tekikyasobola nakuwa bye kirina kuwa. Sigamba nti nno bakumme kuba David Lewis Rubongoya yagambye nti bagenda kulabirira abaana ba Sseggirinya ne bakyala be bagenda bawangayo ku buyambi. Naye maama otaddewo oluwonko nga bwe walussaawo luli oyimiridde ekibiina olwadde wakiyisaamu amaaso ekibiina n'ogamba bawe Luswa Luwembo ne bagenda mu debate Luwembo n'atayita ne wakati w'okubeera nga bali mu kamyufu Luwembo alina bye yakola ebitali birungi kwegamba ebiraga okukkakkanya ekibiina wansi n'okulaga nti w'amaanyi okusinga ekibiina. Teri muntu asinga institution maanyi tebakulimba. So lunaku olwaleero maama wavuddeyo n'onenya NUP lwaki teyawa Luwembo kaadi? Maama ngaani? Mutabani we bwe yafa tekitegeeza ate kujja kumera. Tumanyi yali royo nnyo eri ekibiina, yali royo nnyo eri omukulembeze we, ne tekitegeeza gwe kujja kuwa amateeka mu kibiina. Wavuddeyo n'ogamba nti ekibiina kyakola bubi obutawa Luwembo Luswa kaadi. Ekyo n'okinenya. Naye era tewakomyawo newankubadde ekibiina kirina gwe kyalonda era nga yazze ne ku ground n'abeerawo ku dduwa ya mutabani wo omugenzi. Wayimiridde ng'ogamba nti ab'ekawempe mulonde Luswa Luwembo. Si kibi ekyo ky'oyagala. Naye jjukira nti bwe baali bagaba jjuuza ebintu by'abaana okudda ku masomero wali omu kubajja okunona ebintu by'abaana ba Sseggirinya badde ku ssomero. Golowooza ekibiina nga buli lunaku okitunuulira okiyisaamu olugaayo olaba ng'ekitasaanidde olaba ng'ekikola ensobi zokka bwe kinaakumma ng'erodda mawulire kuba nkimanyi tebasobola kikola ne tugeze kibaddewo ogenda kujja mu mawulire era otandika okubeera nga oyogera by'osanze tebanyamba bagenda kusinziira ku ky'okuyamba ng'okiriko weegasse n'abantu abakirimirira mu kitementeega. Kuva mu kuziika mugenzi waliwo nkaayana. Maama wuuyo mawulire ate simanya NUP bampamba simanya bikoze bitya n'ebiringa ebyo. Maama kiki ky'oyagala? So ndowooza wandyewummuzza ku lw'obulungi bw'ekyo ekigenda okuddako kuba abantu bakyakutijjukanirako olw'okubeera nti Sseggirinya akyali fresh ku mimwa gy'abantu agenda kutuuka gwewo gw'ogenda obonaabona gye wandiyimiridde n'ekibiina kuba eno institution nnene NUP nnene esobola okukubeererawo nga wezeebeererawo abantu abalala bagenda kugyawo appetite ejje kusanyukire nga bwe tuwalawe bakoze ku maama Franka Senteza nti batuuse n'omukolera amazaalibwa. Goloza pate egenda kujjawo omukwano ogwo ejje egambe ono yatubeererawo gwe tubabeereddewo okuva emabega oli wakati mu kwegatta kuba kibiina ekibiina kirina enkola zaakyo
era saagala obeereyo olowooze nti gwe ogenda otegeerera ekibiina kubanga mutabani wo yali aweereza ki. Maama wa Ssegirinnya kamukomyawo. Olunaku olwajjo Teacher Lumbuye yakoze story gye nayagadde nnyo. Bannayuganda bangi abali e Bulaaya nga mumunyumirwa kuba bukubi masimu mwogera ku nkyukakyuka naye nga tosobola kuyamba muntu ali mu nkyukakyuka, tosobola kujja Uganda kulwana naye ng'oyagala osinziire eyo w'ebiragiro. Nammwe okwekalakasa okuba kuzzeeyo mwetabe mu kwekalakasa kuno. Mulekerawo okubeera nga mutukubira bukubize masimu. Sajjime mwetabe mu bintu bino. Toli ku ground, fe tuli ku ground. Bye tuyitamu bitusoomooza. Nene eyo okwekalakasa lwe kuzze gwatalabika. So Teacher Lumbuye alina obubaka bwe yawadde bwe njagala okubawa. Mu ngeri emu yatunuddeko n'ebulanga emmengo n'abaako ensonga ziyanokoddeyo ze ndowooza nti nkulu nnyo okuziwuliriza. So njagala balekera akatambi kano awamu n'okubeebaza timwebale nnyo mwebalire ddala okugoberera omukutu guno tosiima nnyo ebyaddala. So njagala kubeera nga mbateera wano tuwolekere olugendo lw'okgenda okulaba nga tubeererawo muganda waffe. So Eke abawagizi ba Eke Media oba Eke TV maama we yatuvuddeko olunaku olwaleero era agenda kubeera ng'aziikibwa. Bagaliza emirembe mu linnya lya Mukama waffe ate mubeere bulungi ne bye mukola abiwa omukisa. Peace. Ku klinika ez'enjawulo kizuuliddwa nti amalagala mangi mu Uganda tegali ku mutindo era nga amalagala gano bwe gaba tegaliimu ng'eddagala bakuguza terikola bamakinga sure nti eddagala libeeramu at least bu component bw'obuuma obusobola okulwaza kansa. Kati ate ekyekyo ekyo bakivuddeko bamakinga sure nti kati ate empekeza capsule empekeza capsule ate kati zo bazikoze nga nzibu nnyo n'ekyenda kyo okuzikuba okuba tizisobola okuvaamu eddagala eryo nga bw'omira capsule zino nga bakwadde dose ogenda okumira capsule ng'olubuto either lwesiri oba ofunye ebirwadde bira okuva ku mubiri guli ogukuuma oba okuva ku bwatwandiyise obuveera buli obeeramu olufufugge olwa capsules ng'eddagala ligenda kufuukira ekizibu oluvannyuma lw'ensonga nti kati obuveera buli obeeramu olufugge lw'eddagala kye tuyita capsules capsule covers zino zivudde muzimanyidde kati bakozesa pure rubber yennyini asobola okuviiramu ekizibu. Kati gwe muganda wange yenna agula eddagala making sure nti eddagala wuligula obeesiga making sure nti eddagala lyomira tuufu otherwise mutuusa okufa nga nina bugisi mufungiza naddala mu Buganda. Kakuweka ekyokulabirako nga nfundikire olukigula lugi olyoka otegeere omanye ebyange byogera kati ng'omusezi agula essiyani nti ngenda kulirako bantu bange. Kankwitira no mu bwangu. Alright. Capsules oziraba nga bwe ziri oyo pure rubber 100% ng'ogyeko content w'olufugge oluli munda. Oyo pure rubber ekyenda kyo gwe kisasobola kudigestinga nga kiyinza okuviiramu obuzibu. Oyo pure rubber empeke bwezito bwe zifaanana wali nkulazeeko. Oyo pure rubber bwatyo kankuzuumingire wano olabire ddala leeya oba olususu lw'akaveera kandibadde kakuuma eddagala eryo nti omira pure rubber gw'otasobola nti ekyenda kisobola omukuba noba nga osobola okusurvivinga. Womira doozi emu babiri kiba kitegeeza nti gwe oba ogenze. Kati okulaga nti ensi nzibu nnyo kankuzannyire olabire ddala otegeere bulungi nnyo. Bino byenkugamba bibi olaba eddagala lye bamuwadde liri naye kino ekintu bw'okisika rabba nga bw'ogiraba bweti rabba ogiraba rabba njereere gye bamuwadde gy'abaamira naye nga
omuntu asobola okumira rabba bweti n'abeerawo eno gyebwe naanuuka rabba yekka naye nga amakerenda ge gano akuba nti sobodde kufuna linnya lyago naye nga ngenda kunoonyereza tulabe erinnya bwe riti ge gano byebyo muganda wange bulijjo byogera naye nagamba wange kimala kumala kutuuka mu nnyumba. Kasubire nti obwongo buzze oba nkiddemu nzija ne mbagamba information bwe buzabuza nga abafuka banaba obusibuzibu bwange nakugamba sivunanyizibwa ku ngeri gy'otegeramu information yange nze nvunanyizibwa ku yo gwe kiri gy'oli ogitegera nga bwe nkikugambye oba ogireka okankudiremu ka video kano okategereza enfundikira ekigulalo gi Fred bino byenkugamba bibi olaba eddagala lye bamuwadde liri n'ekino ekintu bw'okisika rabba kansooka empozingemu awo eyo ngipozinze ng'omwami ono asika akaveera akalina okubeeramu olufufugge lw'eddagala lya kapso kijja osobola okunaanula kava kijja osobola okunaanula eyaddagala n'etuuka mu eri ebbanga almost mu eri ebbanga ng'osise busisi osika kava ya kapso kankate rabba nga bw'ogiraba bweti rabba ogiraba rabba njereere gye bamuwadde gy'abaamira naye nga omuntu asobola okumira rabba bweti n'abeerawo eno gyebwe naanuuka rabba yekka naye nga amakerenda ge gano akuba nti sobodde kufuna linnya lyago naye nga ngenda kunoonyereza tulabe erinnya bwe riti ge gano byebyo muganda wange bulijjo byogera naye nagamba wange kimala kumala kutuuka mu nnyumba. Alright ekyo mukitegedde so embuulire tefa yonna ogwange ngukoze kyemutamanyi mujja kitegeera kati nfundikidde ekigulalo gi njala tandika video yale tugenda gikulamu ebiwayi bibiri ngenda sooka Emmengo Mbulange mpisewo obubaka obwa Buganda oba emuli Mbulange then ngende ku kiwayi kisembayo ekinaaba ekya general politics ekyo by'obufuzi byonna kale tutandise era njagala mbutongole tutandike akatambi kali ako Mbulange Emmengo nakusomezi ziri 2 ezakonka ku mwezi ogwokusatu omwaka 2025 nsaba yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka amundomere kutu amugambe nti muzzukulu w'amazige atombodde n'obubaka bw'ayagala awulire okusookera ddala kitalonyo ddala okufiirwako naddala mu Buganda twafiiriddwako Omulangira Goloba ng'ono yabadde mukulu wa Ssaabasajja Kabaka nga yaterekeddwa olunaku ntono nnyo emabega ate twali tuli awo era ne omutaka Kimoomera abadde avunaanyizibwa kukuuma engoma za mujaguzo naye bw'atyo n'abula era naye yaterekeddwa kale tubadde n'ebitalo bingi nnyo mu Buganda lwakuba nti munnange basajja batamanya ngamba bali Emmengo ate bo baagala kufuniramu nsimbi katugende butereevu ku kiki ekituleese olwaleero kansoke mala okuteekawo okulabula kuno kandibadde nkakase kyolitalaati njagala mootagingire wano owekitiibwa eyawummula Katikkiro Jebbi Walusimbi njala mootagingire owekitiibwa eyawummula Dani Muliika njala mootagingire owekitiibwa eyawummula Mulwanyamuli Simwogerere njala mootagingire wano owa jjajjaffe kulira ekika ky'Embogo jjajjaffe Kaira Gajuule mbawe kase kyolitalaati kano bakategere bulungi nnyo abitiwa wawummula Katikkiro saakone jjajjaffe Kaira Gajuule n'abalala abatamanyi kintu kino kankibagambe mu ttawulo tubaddemu wano olw'okulwanyisa Museveni mu Buganda ajeesonyiwa agyenenye nga Nasibo yeesonyiwa engalabi ebintu bingi badde bitambula njala otegeeza bemmenye amannya ago wammanga mbere begendereza nnyo nga mukolagana no eyeeyita omulangira kale nze jjaga nti yeeyita bwamulangira yamanyi nenzingama nti kubanga ebikolwa byakola n'okulya mu Buganda olukwe tebikwatagana n'ekyo kye yeeyita
omulangira agamba nti ye mulangira eyalabisa eyakubwa ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka n'akita eyita Joseph owe Namibia mutegedde bulungi nnyo. Omulangira oyo musajja mubi nnyo alinga enjala eruma ekiro. Nsaba bategeeza bemmenye wammanga awo. Omulangira oyo mumwesonyiwe kubanga nfanfe wa Museveni, nfanfe wa state. Omwami ono mbega kubanga nze kyange bwe nkyogera sikizaayo. Omwami ono mbega abegera Museveni ngajja obubaka ewaffe mu Buganda ne mbasajja abenkana mu Buganda ng'abuzayo wa Museveni okusinziira ku biki ebyo bitambula mu Buganda. Mutegedde bulungi nnyo. Amanya muyinza okuba mugeerabidde kanga baddiremu wano bulungi nnyo. Omulangira oyo mumanyi bulungi nnyo. Akuba nti nze nawe mutwago wangu wano lumu bwentandika okwogera ate amanyi olumu gambulako wano. Munansonyiwa bulungi nnyo. Nendoza kanga noonyi wano nagawandiise. Munansonyiwa agamanyi wano gawandiikewo nga nkyaganoonya wano bulungi nnyo. Nga nkyaganoonya bulungi nnyo. Omulangira oyo ye Ndawula Joseph owe Namibia. Ngenda kusaba okitiibwa Joseph Mulanya Mulise Mwogerere, owekitiibwa Jebi Walusimbi, owekitiibwa Dani Mulika ne Jjajjaffe Kayiira Gaajule n'Abaganda mwenna. Buli omu bw'oba omanyi nti okyagala obulamu obwo ng'okyagala okumanya embeera bw'etambula mu nsi okuloba omusana engeri gye guggwayo ne gye guvayo ku makya weesonyiwe Joseph Ndawula musajja Museveni nfaafe gwakozesa okubega Abaganda n'okubega Obuganda ng'atambuza information nga bw'agitambuza okwetoola mu Buganda n'ebweru wa Uganda. Kale ab'ekitiibwa bemmenye bwe mba muyina enkolagana omwami nga mutole mwogere ebyama bya Buganda bwe bimubigamba bw'abizaayo wa Museveni wa Sale nkiddamu. Bajjajjaffe Kayiira Gaajule ne bakatikkira bawumula bemmenye buli kigambo kyonna kye mwogera ekikwatagana ku nkola obulombolombo n'ennono na biki ebigenda mu maaso mu Buganda olumala obyogera omwami ono ng'atindigga olugendo ng'agenda wa Mukama Museveni ng'ambula buli kimu ekipulaanirwa mu Buganda n'ebintu byonna ebipulaanirwa ng'abimutegeeza kanjala bategeeza bwe mba mukyagala okula ku musana nga bwe gwaka guno gwaka ennaku zino n'Obuganda mwesonyiwa omwami oyo Joseph Ndawula musajja wa bulabe kuviira ddala Namibia. Nali namugamba Yesu ensonga za Buganda bula yagaana. Mujjukire nti ono Museveni yamugambako nti agenda mufuula kabaka era kye kyamujje Namibia ajje mu Uganda n'enzija ne mukuba n'enjuwa ddiru ye naye akyalina enteekateeka eyo. Kale mwenna abategeezezza mubenga mutegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo kati akatambi mbutongole katandise tuvudde ku security alert. Nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka omulundi ogwokusatu mulooperera mutegeeze. Ayi Ssaabasajja Kabaka kansule munnange nti oli bulungi mu mbeera ya Uganda ey'akatubagiro ng'azina n'owenkufu. Nkimanyi nti embeera si nnungi nti ensi bw'ogira basi bw'etambula era bye walwanirira si bye biriwo nti abasajja be walwanirira nga bwe tugamba nti Kazimba Mulumuli Museveni ne famire batufuukidde ekizibu. Bwe twogerera essaawa zino nga tetunnagenda wa Yoseeri njala sooka kuloopera era kennyini weetegereze. Abeeyita bannyoko okuli Sarah Kagere, Agnes Nnaabaloga saako ne Elizabeth Nakabiri Senkagge omukyalo oyo awangalya mu ggwanga lya Bungereza kossa omutoolo David Wasajja, Charles Peter Mayiga, Saroga Mulengejja saako n'abantu mu Buganda abeefudde n'ampulira zibi mu kwagala okukusaanya mu ngeri ey'akalogo kalenzi. Ssaabasajja Kabaka ansaba kuloopera nti mutabani wo gwali oyagala ennyo omugenzi kati Anodi Simbwa eyattibwa kubaakuba akayondo ono nga yasimatukako eryato lye baali bategesa abagagga mu Kampala oluvannyuma ne bamukuba akayondo ku mutwe era nga okulukwe luno lwalimu David Wasajja lwalimu Charles Peter Mayiga n'akabinja kemmenye. Ssaabasajja Kabaka ansaba kuloopera era nkulume ekkoto nkugaye munnange weebereremu nga bw'eriyogera y'abazzukulu ba Buganda b'okulembera. Akabinja kano kafube nnyo okwagala okutta era ntulwana entalo zino okutuuka olwaliro. Nsaba okuloopera nti ne mukulu wo eyaseeredde omulangira Goloba akabinja kano ke kamuviiriddeko okuserengeta ezira kumwa ennyindo gye zirembekera mukoka. Lwaki abantu bano baamuboola ne batandika omukolako effujjo lya buli kika
n'enfa gye yafuddemu era wagiwulidde nga yamatanka ng'empale za Museveni. Abantu bano ekyewuunyisa nti Omulangira bwe yamaze okuserera wattu bakoze ebikolobero bengenda okunnyonnyola naye ate ensi egenda kuwuniikirira naye ng'ate nze sirina kyakkola ebyange mbyogerako ate ng'omusizi agulesi yange. Nga beeyambisa oyo omukyala Omumbejja Elizabeth II Ssensagga abeera e Bungereza naye nga ku nnyonyi asiiba ku nnyonyi ng'ekimutambuza ekikulu nnyo kyoza nti kyamakulu nnyo kwe kutambuza eddogo ate nga yeewera nti akitisiti ajja kutunda akabikko omulalu at least gwe ng'ovuddewo. Ne neebuuza yeeyita Omumbejja omwana wa Buganda ate kyekikulwanyisa Namulondo otuuka ojja nti oyinza okutunda ak'omuwulo akabikko omulalu osaanyewo Ssaabasajja Kabaka yakuulira ki musajja wattu atayogera ne kandi okuviire ku ntono. Munnange oluvannyuma lw'abasajja bano n'abakazi okwetambula mu kikolobero eky'okutta omugenzi Arnold Simbwa gwe baakuba akatayimbwa ng'amusuubira nti yali nfanfewo era ng'alina ebyama bingi bwe bate baakomekkerezanga ne kitaawe kennyini bamaze omutta naye mu nkola ya sikulekera nange tondekera ebikolobero bingi baakoze. Ssaabasajja nsaba okukuloopera nti mu kutereka Omulangira ono gwe batutte mu kasubi ak'abajjajjaabe e Nabulagala abasajja bano n'abakazi munnange balina ekikolobero kye baakoze naye nga nakyogerako ko emabega kati nno baakituukiriza ku luno nga beeyambisa omukyala gwe njogeddeko waggulu baafunye omuddagala omuyitirivu nnyo ne baguleeta bwe baafunye omukisa okukuba eriiso erisembayo gwe bayita mwannyinaabwe munnange baamusibaze ne bamuteekako omuddagala ogw'ebule n'ebweya nga bamulaamiriza nti tageza n'abalulumira tageza n'asituka gy'ali wabula bo bamulaamiriza nga bamugamba nti buli kyonna kyasuubira okukola okululuma akikole ng'akyolekeza gwe kennyini Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo nga bo bejjako omusango nti omusango si gwabwe wabula bo ng'omusango baguzzaako gwe ate ekitali kituufu. Abantu bano mu binkola by'akalongo kalenzi bwe bamaze okusibaga omugenzi ono ne bamwogerako bye bamwogedde nga basindikiriza omuzimu gwe gujje gukulumbe gukusaanyewo kubanga tobeerangako mu bo era toliba nabo era gwe basibyeko buli kimu bo kye balowooza nti kyandibadde kyaggwa dda. Kati ebigambo baayogedde bingi omuli n'ekyokugamba nti ye kennyini asituke atandike okutambulirako sinakindi akusaanyeewo si lwe basoose okukola kubanga ne Bassekabaka oba bajjajjaabo nabo bateekako dda Omulagala okubalaamiriza bakulumbe naye olw'okuba nti tolina kibi ensonga lwaki tebasobola kuba nti bakulumba. Bwe po kamwakabi kasasiro ganga ate olulimi lutonzi nange bwentyo nga muzzukulu wa Buganda ate muzzukulu w'Amazige muzzukulu wa Lumbuye eyazirwana okugaziya Obuganda okwo olulimi lwange nayo si lutonzi lulwadde ngenda kusaba yonna gy'oba oli kuba twogera mu myoyo ebidiba bidda wannyini byo ate bizzibwayo nga bwe mwabyogedde bwe mutyo nsuubira muyina abaana muyina abazzukulu buli kikolwa ky'akalogo kalenzi kye mwakoze tekirikwata Ssaabasajja Kabaka nkiddamu tekirikwata Ssaabasajja Kabaka kigenda kubaddira mu ngeri yonna esoboka kuba ndaaba namutambulira mu bugaali kikafuwe kigwe bonaayira okuloga kwamwe tekugenda kukola kubanga ne gumuloga talina musango wabula njagadde njogere bigo bino ensi ebitegeere olw'ensonga nti saagala kintu kyonna kituuka ku mpologoma ya Buganda kubanga erina ebigimala bingi ku mmeeza yaabyo. So Ssaabasajja Kabaka nkuloopera David Wassajja, Charles Peter Mayiga, Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, Omumbejja yeeyita Obungereza Elizabeth II Ssensagga be bantu abakulembeddemu okwagala okutta mu ngeri y'akalogo kalenzi okuva lwa Ssemattuuka okutwala mu buwaŋŋanguse Namibia. Emikolo gino baagikoledde mu kasubi Nabulagala ne balaamiriza ebigambo ebitayisika mu kamwa kubanga oli omukyali abaleetedde omulagala guno guteekako. Naye ekyo nga nkivuddeko ekyokulamiriza omulagala ogwo ku kutwale ezira ku mwanga bo gye baagala obeere gyobera tebagenda kuwangala okusinga enfudu z'emmengo. Ekikolwa kye baakoze ekirala nga bwe mbadde nze mbagamba nti abantu bano batandise bayingira mu famire z'abantu ne batandika okuwaba ebyobugagga. Wetwogerera ebyobugagga by'omugenzi kati Omulangira bo bennyini babiyingiddemu okubyezza ebyapa buli kimu ne bakibuzaawo naye embalayirira temulina kye mugenda kubba ku mulundi guno. Mubbi Obuganda okuva Obuganda lwe waddawo naye temulina kye muganyiddwamu. Ne famire ya Simbwa Golooba Omulangira eyaterekeddwa wiiki eno yennyini gitukube mabega ebyapa bye n'ebyobugagga n'amataka ge mwatandise okutwala ne mutandika n'okwagala okuyingiza ensobole mu famire ye nga mujja kifuwa nga mukizza munda. Ssaabasajja Kabaka nkuloopera era nkutegeeza osindike abawanvu n'abampi bayingire mu nsonga z'okunoonya ebyobugagga bya mukulu wo
kino kisobozese abaana bo abalangira bambejja baleme kubonaabona olwabano ensowole singa saali singa nandikuzadde naye nga bazaala bakulize nga bombuzi abatandise okufutika mu nyumba y'omugenzi ate nga benyini bebaddemu n'omukono ogumiza omusu ate benyini bayingidde mu mukolo ogw'okutandika okukola ki ogw'okutandika okubuzaabuza ebyobugagga abantu bano nno boobalaba ekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo abantu bano kennyini naye baba batambula n'ebyokulya byabwe mu nsawo zaabwe kubanga beekengera buli kye balaba naye bo bw'ojja babuuza lwaki mutambula n'ebyokulya ate nga muli bakafulumu kutta tebayinza kukikunnyonnyola Ssaabasajja Kabaka nsabye nkuloopere olutabaalo olwo obeere ng'oli bulungi otegedde ensonga ezigenda mu maaso mu Buganda naddala olwo abeeyita abalangira ng'ate nsowole eziwedde emirimu awo nawo saagala kulwawo ensonga nzirambuludde bulungi nnyo era Ssaabasajja Kabaka njala okuloopera nga nfundikira akanyomero kano eyeeyita muganda wo ate nga naye akulima empindi ku mabega oyo Ndawula Joseph owe Namibia kuba tujja muyita we Namibia gyawanga lyenyu ne South Africa nkusaba beere bwe kiba kisoboka tomukubako kya mulubaale naye ayitire eyo ng'abalala kubanga talina kirungi kyakwagaza omutamanya ngamba Yoseriti Bahabulwa yamuwa mission ebenga y'omu ku bagenda okutabula Obuganda era kyali mu kkola bulungi onaye mwesonyiwe mu nkola y'emu eyatakulekera nawe tomulekera ffenna tubasabira ekigambo kyekimu lweyagaliza mu kitaawo lweyagaliza muka kitaawo watuluwunzise lutta nnyoko awo nvuddewa mu kkomera erimu Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera Abanyarwanda batudde Mmengo abatunze Obuganda bakyagenda mu maaso n'okwegiriisa ng'ekigotta entula batya wattu musajja wo oba mutaka munno eyaseeredde wiiki eno yennyini bw'amala okuseerera abadde akuuma engoma za mujaguzo ekabowa abasajja batamanya ngamba batudde Mmengo okuli Ssalonga Mulengejja wa Ssanjakawo Charles Peter Mayiga ne minisita Buwanga n'ennono nga bakolagana n'abo abamu ku bamafiya abali mu Bwakabaka basazeewo okukola okukyankalanya okuviira ddala mu kika ky'abo butiko saako n'okutuukira ddala mu famire y'abakimoomera n'okuba nti bo balina kimoomero waabwe gwe baagala adde mu bigere lwaki Ssaabasajja Kabaka asaba okukuloopera nti ettaka lya mujaguzo lyali ddene nnyo era nga liyagaza Obuganda ng'ebintu bingi nnyo ebibeera mu kitundu ekyo bukyanga musajja mukulu alemera mu yafeesi agezezaako nnyo okutunda ettaka eryo ddimalawo okutuuka essaawa zino weriri naye nga babadde bamulemesa n'okutuuka olwaleero ekyasse omugenzi ono kimoomera abaddeko olwaleero eyabuze kyabadde kyekuusa nti yali yagaana wa Ssanjakawo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja okwongera okuseetula oluwanyi ku ttaka eryo mpaka lwamulinze n'amulindiggula ku ttaka n'asalawo ye ateekewo ensowole Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nti essaawa zino wetwogerera waliwo bakimoomera ba mirundi ebiri okuli owa famire yennyini omusika saako n'owaabo w'Emmengo bwe baagala bateekewo abayambeko mu kumaliriza okutunda ettaka ly'embuga eyo bo bakole kye baagala olw'ensonga nti abasajja bano bali mu ttaamu egenda bagamba nti at least bagenda otukunkumula omukono mu kibya nga tuli Emmengo wano buli kimu nga tumaze okisaanyaawo okusinziira ku mataka agagenda mu maaso ettundutundu erisigadde ku ttaka eryo liri wakati w'akawumbi kamu ak'ensimbi era nga n'abaguzi babalina y'ensonga lwaki Mayiga afuba okulaba nti ekintu kino akitwala mu maaso nga bwalina okitwala bwe kirina okubeera olw'okuba nti obudde tulina butono ebyobufuzi nnyinza obutabigendamu nandiyagadde nnyo Ssaabasajja Kabaka nkuloopere bulungi nnyo nga nzanya eddoboozi lino newankubadde liyinza okuba liri wansi weewulirireko bulungi nnyo oluvannyuma tuseetula emboozi eno liyinza okuba lya ddakiika 6 ku 5 naye nsaba otwala obudde olibulize bulungi nnyo ebamuzuukiza omulala waga kyagala nakukola bubi yasoma nnyo nokugera funi yaliko yazala omwana omuto yamuzalira mu Bungereza ate muwala era awo bagamukulomba kati yali nnyo nga muyengeri omenyo ku lusegere buli kimu akimuwadde ani muyenyi mulinga ku lusegere nga baba taliwo olusi akola emirimu gye akola ki
kati lwafa yalekawo eddambe era ng'alirambise bulungi n'abamulenge obusika bw'omusaayi malikuba bulungi obusika bw'omusaayi famire n'abenyumba ne balonda asaayi era batugambe bano bafuna kaluwaaka kamu 38 okunjasa eyabeera kimomera era okuva awo emyaka kati ku 6 omukasa yakuba engoma era nga bangoma maaso gakabaka abakamulaba kati naye olwokuba ebyenfuna ate oli yatambula nga nooli ng'ate oli taliiwo ali Bungereza ye nga yafuna omukisa okumanya ebibugagga byaffe webiri yafuna omukisa okumanya ebibugagga byaffe ebikola ki byonna webiri nebyesiga obuzanga wano nemmanze ate laba bwe yali agaba amuwa obusika bwe yamusalirako ettaka eriyiyita 7 z'empulira nesimanyi we ziri abagaba yazitunda aba yazitunda sikiyalina kati olumbe lwalwawo nnyo olumbe lwalwawo olwokwalizibwa olwokuba bwe yali alwadde kimomera bwe yalwala olwokubiri yakwata ekifundikwa kye ekitibwa kimomera n'akiwa omusigire ekyo olumbe lwaki lwamuziika ng'ekikayabizibwa ekituyamba tufuna omukisa olumbe lwagenda okwabizibwa osanga yalibadde kimomera nga watundiddwa tanaba kufuuka wali watundiddwa amaka ageefuze basenga bekugamba tabeera kimomera asikire musaayi noliwe yakiwandika mu ddaame asikire musaayi era kuba akalulu nafuna akalulu kamu olunafu lwa 38 atandika obwakimomera emyaka 16 akuba ngoma naye tebamulaba nti simutuufu ate tasobola zikuba nga kabaka taliiwo era tasobola zikuba nga tamaze kakasa nti kabaka atuuse ku bbeedi ate kabaka oluyingira fetugayita mayingira kabaka akuba mujaguzo mu mayingira ngaamutunuulidde ati mu maaso nga mutunulire embwenyi myaka 16 mu mafuluma era kyekimu era ajja awo kabaka nakuba mujaguzo ayinza tokuba mwaka gumu gukka ogwo lwaguludde lwetakeredwa mujaguzo oyinza ty okungamba omwana wa kitaawo nti ensowola omwana wa kitaawo de mwawula mama wammwe nasikira kitaawo nti eyo ensowole tegeza ensowola abeera mwana wa taata wa muganda wo nensowole tiyo mwana eyanza neyambisa emmengo lwakuba nze bakyogera bubi neyeyambisa mmengo kitegeza mmengo yona ne kabaka obwabaamu neyeyambisa omuntu omu ali emmengo ow'amaanyi batambula bano bebakukuta sibunamusumika ne kuba kimomera ani oyali wa butima wa mutima owomutima ate owomutima asumikira atya sewo naaliwo mu bimuli sibya newe bankuba emiggo naaliwo n'ekifo nkimanyi etwali naaliwo ku mukolo ogwo ne balimbalimba omwana wa wagaba omungereza naye ne bamulira ne bamutuuza awo omanyi gwekikwatako mugezigezi yasobola omulimbalimba ne bamulira oba omutima n'asumika nga wendi nandaba entalo zatandikira tageti yaabwe singa afuna obwakimomera zino engoma bazagala zitwala mu kyalo ekyawo ate gyatunze gyamaze bo bwe banayagala baziteekera kabaka agenda n'asaba kulaku bwe luti njagala engoma kuzikuba tusula fuwa naye okuva n'okutuuka mu lulimi tutuuka leeti
okuva wano okutuuka mu Lubiri tutuuka ki kati ngala tuteeka mu kyalo ye tagiti yaabwe n'omukungu omwali muki mu gavumenti emengo ng'ogyeko ekyokutwala engoma zino mu kyalo lwaki bazijja wano ate ze sikimanyi ekigendererwa kyabwe baagala kutundawo wano exactly embadde nnoonya baatundako dda sebo Lubiri luno lusigazako kayumba gwakukalaba kikolera bwekiraba ate obudde butono nnyo ate bigambo bingi wabula nsabye okuluma kutukwasa Wasajja Kabaka mumuloopere mugambe nti eddoboozi nolodola nkubadde libadde wansi Kimoomera w'amayiga gwalina emmengo ye kennyini ne guruupu ye bamusumika kati ow'omutima Katikkiro oyingira otya mu nsonga z'abataka Abaganda mumpulirize ow'omutima Mayiga ne guruupu ye balina Kimoomera waabwe gwe baasumikira emmengo era n'ekigendererwa basumikire ono atwale obuvunaanyizibwa ensobole yaabwe bajje engoma za mujjaguzo bazijje ekabowa bazitwale mu kyalo ewalala n'ekigendo eky'okutunda ettaka eryo mumpuulire bulungi nnyo kubanga eddoboozi libaddeko wansinsi Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera Mayiga ne gurupu ye gwe baasumikira emmengo bimulinga bw'owulidde gwe baagala okuzzaawo bo n'ekigendo eky'okutunda ettaka eryo era nga n'engoma bagenda zisengula okuva mu Lubiri we zirina okubeera bazitwale sinakindi bazze nozikumako omuliro obuwangwa ne babuzikiriza ne babusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka ku nsonga eyo njagadde kkomaawo ekirungi nti abataka weebali ate Mayiga nsaba okukulabula Mayiga oli munnabyabufuzi toli mutaka era n'ensonga z'obulombolombo n'ennono toteekeddwa ziyingiramu bw'otandika okuyingira mu bika bya Buganda ng'oteekemu ensowolezo olw'ebigendererwa byo mukulu tuyambe wadde oli Munyarwanda atonnyemmoli tuyambe ensonga z'abataka ziba z'abataka ensonga z'ebika ziba za bika ekikuyingizamu otandika okuteeka ensowole gw'olwokuba olina ekigenzo ky'okutunda amataka ge waakatonda tonnakutanga nerimu olitambuliza mu kkooti zo musajja ng'otufuukidde ekyambika waaki teweewummuzaako musajja gwe awo sigenda kulwawo naye nja kuddamu nfuna eddoboozi nga liwulikka bulungi mu nsi yonna balitegeere awo nvuddewo era Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nti mu bbanga ttono nnyo ogenda kuba ojaguza emyaka gyo 7 egy'obuto abasajja abampi n'abawanvu Abanyarwanda bamaze okuwaba Buganda jjo lyabalamu buno nga tumaze okuviirwako Mulangira mukulu wo nga afudde abasajja bano balonkinga emisinde gy'amazaalibwa nga n'emisinde egiwedde ensimbi ezaavaamu tezayanjulirwa olw'ensonga zabulankanyizibwa naye wetwogera ku kifaananyi kyengenda obbalaga ndowooza kuno kuliko Omuganda alinga omu babiri ku kifaananyi kino basigadde bonna baakabano abadde mu kifaananyi kino bonna abadde okulonkinga emisinde gino ekifaananyi mwakire bulungi nnyo bonna kuliko Abaganda ndowooza ndabako kaawaasi kuno Abaganda ndoza balingako babiri kwekino ekifaananyi kubalonki kuba bano bonna okuva ku ono oyo muvuddeko ono kati ekifaananyi kyennyini kikulaga kiki ekigenda mu maaso mu Buganda ndowooza olaba bulungi nnyo kati kyekyo ekifaananyi ekyo kitukitaddewo twagala kirwako nsaba okukulopera Ssaabasajja Kabaka nti omusajja omutamanya ngamba Wasaanya bwamulemesa okuddamu okusolooza Abaganda ensimbi ez'ettaffaali nga talina kyeyalaga kyazikolamu nga n'amasiro gayingidde omwaka gwa 15 gaganya okuggwa wetwogerera mu Buganda njagala ntegeeza Abaganda bonna nti mu Buganda oluwalo kuba kusiima kw'Abaganda nkiddamu oluwalo kuba kusiima kw'Abaganda mu bitundu gye bawangaalira okusiima okujja okuleeta oluwalo lwabwe oba okutona eri Obuganda naddala okutonera Ssaabasajja Kabaka so oluwalo nti kati lwafuuse
lwaluwaze nkiddamu Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera nti Mayiga omusajja omubbi yaddidde kati oluwalo officially lwa mpaka eri Abaganda era yalulonkinze n'odulonkinga ng'alonkinga oluwalo mu Buganda ffe Abaganda oluwalo kuba kusiima kw'Abaganda abawangalya mu bitundu byabwe okuva ku kyalo kugombola kumuluka okusiima ne baganda ffe tugenda tutonera Ssaabasajja Kabaka Buganda wabula omwami ono okuva lwamuwera okutandika okuddamu okusolooza ettaffaali yazze embuto okulonkinga ettaffaali eddala ng'aliise luwalo buno obubbi bwenkuna tetugenda bukkiriza mu Buganda oluwalo si lwaluwaze nti lwa mpaka no oluwalo tusiima busiimi wabula omwami ono era yataddewo pulojekiti y'oluwalo n'alutwala ne mu bazungu bannayuga Abaganda gye bawangaalya n'addamu n'alulonkinga mu Buganda we yatuukidde n'okkuba mujja kubanga akubira ddala engoma kati omwami ono nagibalaga olukumulo yali mu bitundu by'Ekyaggweeyo yazzemu ojje kubanga alonkinga oluwalo wabula njagala ombuulire Omuganda yenna awulira omubalo omuwala guno gwe yakubye mu Buganda guno mbalo njagala kuzannya aka vidiyo kano Omuganda yenna ombuulire guno mbala gutegeeza ki wano yali mu bitundu by'Ekyaggwe ng'alamusa ku ngoma ekitakkirizibwa mu Buganda kati njagala ombuulire guno mbala gutegeeza ki balina enda ziboonye munne era basinisa amannyo njagala guno mbala mumbulye gutegeeza ki Baganda muliko bangi kankadde njagala buli awuliriza kuno mbuli guno mumbala gutegeeza ki muliko Abaganda bangi ombala nkubazanyidde emirundi mubala kyobwo muliko Abaganda bangi mumbuli guno kwenna kwe muli mumanye ngoma mumanye emibala gye tukuba Abaganda ogwaffe ogw'ebika gwe tukuba ogw'Abaganda n'eggwanga mujje saagala agalamidde guno mubala ki gwe yadde akuba eno si saagala agalamidde maama eno si saagala agalamidde tulina ggwanga mujje saagala agalamidde guno yadde akuba mubala ki naye ng'alonkinga ki luwalo okitegedde bulungi njagala ondeeterewo vidiyo yonna okuva ku Weekitiibwa Josh Mayanja Nkanki mpaka olwaleero ombulyo Katikkiro Buganda yenna yali yeesimbye mu kulamusa engoma yonna Kebere ya Kikere manya Abaganda bamwebuza amagezi njagala ondeetereyo vidiyo yonna kebeere nga ya sekendi 3 ku Katikkiro yenna Kabere Joash Nkanja omugenzi n'olwali ondeetereyo Katikkiro Buganda yenna mu Buganda eyali alamusiza engoma yonna Kebere ya Kikere mu Buganda nga Kabaka mwali mu Buganda ng'ono eno si ggwanga mujje eyo zamutegeddewo awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala nzize mbagamba ebigambo bingi nnyo ne betakuza Abaganda emitwe n'okwebuuza ebibuuzo ebitalina biddibwamu mu nkuŋŋaana ze batuulamu ezaabwe ezaakabano nabagamba nti Wasanyakawo Charles Peter Mayiga Ssanoga Mulengeja bw'atuula mu miitingi ne Yoseriti Bahabura Otabaisirwa mutabani wa Kale ekinsirizide ensanga bisibe ne Geno Salimu Sarakanda naho alufu ngenda bannyonnyola ennyo alufu mujja tegeera nga batudde mu pate zaabwe n'okukola mission bamuyita Kabaka wa Buganda era naye n'ayanukula nga Kabaka wa Buganda ensonga ezo nze nzibagamba ebbanga lyonna omwami ono
nga bwe tubagamba nti emmwanda za Buganda zisamira yenna yongera okusamirira era zisamire mpaka abantu batandise okujja okulaga nti si Baganda nga bwe tuze tukibagamba. Bwe yabadde ku mukolo ogumu yayogedde ebigambo ebimusimattuka ne yeeyita kabaka. Wabula mu kweyita kabaka alina ekigambo ky'essakkiriza ekyokweyita kabaka kikyamu. Wabula alina n'ekigambo ekyakyengenda okukkaatiriza nga nakyo nkiwakanya sikkiriziganya nakyo. Kansooke ndibazannyira akatambi kano then n'ekigambo kyeyogeddemu nakyo nkiwakanye era nkivumirira. Wali abakazi abakalukalu nagende awantu ntudde awo bankubira n'eŋŋoma ssebo. Engoma zivuga abaana bazina amazina. Omwana omuwala najja n'afukamira mu maaso gange. Baali bamukwata okusembera wendi abasirikale. Naganze ndi n'ayogera ekika kye nze nteka okulamusa ku kabaka. N'afukamira awo. Ng'alina akapapula mu kibatu. Bwe yali ennamusa. N'agamba nze ondabira wano ndi wa bwereere. Natye omwana omuwala. Naye batono nnyo bwe batyo. Nkadde mu kiwulire bulungi nnyo mulimu ensonga bbiri. Yeeyita kabaka ate nga ne mu State House oba agenza okukola enteekateeka ezisaanya Buganda bamuyita kabaka nakkiriza. Era si gwe gusoose okweyita kabaka. Eno kati guno mulundi gulinga gwakuna mulujjudde nga yeeyita kabaka kankaddemu. Wali abakazi abakalukalu nagende awantu ntudde awo bankubira n'eŋŋoma ssebo. Engoma zivuga abaana bazina amazina. Omwana omuwala najja n'afukamira mu maaso gange. Baali bamukwata okusembera wendi abasirikale. Naganze ndi n'ayogera ekika kye nze nteka okulamusa ku kabaka. N'afukamira awo. Ng'alina akapapula mu kibatu. Bwe yali ennamusa. N'agamba nze ondabira wano ndi wa bwereere. Natye omwana omuwala. Naye batono nnyo bwe batyo. Sokera ddala mukulu Ssaalonga Mulengejja kiba kyakive nnyo nazzi kunongera gwoba tolina mutwe. Obwakabaka bwa Mwanga ne bwa Muteesa n'obulala wali tosobola kubeera na mutwe ku bigambo byoyogera. Era kyakive nnyo naye nze si kyewuunya zaakola emboozi zino okuva lwe natandika ebimuli Bulange Mmengo okweyagaliza kususse ate ng'okimanyi bulungi nnyo enteekateeka zammwe ne David Wasajja ne Museveni okwagala okutta kabaka. Gwe kennyini weeyita kabaka bw'obanga oli mu basajja bo era ne Bulange bw'oti obagamba. Y'ensonga lwaki olumu wagamba nti gw'osalawo kabaka ddi lwanalabika ne lwatalabike era gw'osalawo mu Buganda tolina kugamba kigambo kirala. Wabula kansooke nkusomeseemu olwaliro kino kitegere bulungi nnyo. Ekitufuula abantu oba ekitufuula ak'obuntu kyekyama kye tukuuma. Obeera kisajjasajja era ekitooletoole okunyumya emboozi ey'ekyama omuntu gy'aba akubuulidde mu lukale oba mu kyama. Kale ku lw'abasajja bannange bonna ne ku bannakazadde ba Uganda nvumirirwa ekikolwa kye wakoze mu katambi kano. Okuvaayo n'oyasanguza mwana muwala eyajja n'akuwa ennamba y'essimu n'akugamba nti ye wa bwereere. Abakazi bonna be waakeebakako nga ne mukazi wo ebyama byabwe biri seefu era mukazi we ekyama kye kiri seefu. Kiba kya butooletoole era si kya busajja okutandika okugenda mu lujjudde okwasa ebyama by'oba olina ku muntu naddala ow'ekikula ekyenjawulo ku ggwe. Abakazi bagumira bingi nnyo era bakweka bingi. Gwe singa mukyalawo agatokoseeka ajja mu lujjudde n'atandika okwogera obukolomooni na buli kibu ky'okola gw'olwo kyandibadde ekirungi nnyo. Mukulu njala kutegeeza bw'otuula mu bakyala bano bagga nti abasajja abatokuma byama bangi nnyo n'akwogerako n'akunyumyako nakano kankoogera ensi ekitegeere. Muwala ajja n'ali eyo bw'obanga olina omusajja gw'oyagala ng'alina mikwano gy'ogimanyi bulungi gye gibalibwa ku ngalo ba 10. Bw'obanga olina ekyama kye watta n'omusajja oyo
wabula ne wayitawo ebbanga mpawe kaaga mikwano gye gitandika okweyunira okusonseka obugamanya nti musajja waayitira ebigambo abitabibuulira banne kyekiba ekweyunuza bajje bakugambe mwana muwala kikiteeke mu bwongo mayiga y'omukubbo nkidda mwana muwala aliba omukyala bw'obanga olina omusajja gwe watta naye ekyama ekyo nga gw'okimanyi wakati wo naye wabula mu mikwano gye ne batandika okujja okwemanya nti jakunyumyako dda naawe kiri ku sayidi zombi naawe omwami bw'oba watta ekyama n'omukyala nga n'emikwano gy'ogimanyi wabula mikwano gye ne gitandika okweyunira mikwano gy'omukyala nga gikweyunira nti omukyala oyo naye yate ekyama kyo yakyogera kati wano wava okulina kukomba essowaani mu Buganda omusajja akuuma ekyama ky'omukazi mu Buganda n'omukazi akuuma ekyama ky'omusajja w'osangira omusajja yenna ng'ayogera ng'eyanobako kitegeera nti omusajja era n'obwongo alina butono kuno si kuvuma wabula kutereeza musajja ono tukooye okuswaza abakazi ekyo ekikolwa kye wakoze mu Buganda tekikolebwa era kiswaza nnyo abakazi kitegeeza nti n'ebyama bya Buganda byonna biri mu lukale tosobola kukuuma kyama naye nze ne wantu wenkulindidde wamu bw'ogamba nti olina Ssaabasajja Kabaka amunyweza kubanga vidiyo zange badde baziraba abantu nga nkuwoninga nti ebikolobero bye wakola mmwe ne David Wasajja bwe mwalikodinga Ssaabasajja Kabaka ne mukikozesa bwetabe nga mwagala boteka mu public muswaza obujjanga nja kukola lwaki embwa teseka oba lwaki enkoko bwenywa amazzi tefuka ekyo kyange kikubuulira naffe tulina ebyammwe bingi naye tulina betugaa nti kiro kansoke nkisigaze nina wenkirindidde tosobola kuvayo kuswaza nakazadde ffe tetumumanyi wabula ye yeemanyi mu kifaananyi abaamulaba ku mukolo gw'ogamba goloze bawulidde akatambi kano baawulidde batya golowooza omukyalo ono abaamulaba gw'omulaba yekka oba yagamba gwewekka kitegeeza nti wayogedde buli muntu yazzizaayo akatambi mu bw'omunaga ku mukolo guno bwekiti bwe kyali golowooza omukyalo oyo akyawera kyovula nabagamba nti abagwira abatali Baganda bangu nnyo bakutegeera mu ndowooza n'entegeera nazzi kunonga omusajja omuganda akuza abaana abatali babe ne batuuka n'okuwayira wabula ku lunaku lw'okwe baga nti banange munansonyiwa sinze kitammwe nga bamaze okukula nazzi kunonga abasajja Abaganda bakuza abaana abawala abatali baabwe olunaku omwana omuwala lwe bamutwala b'omwanjula muga nti munnange nkukuzizza naye sinze kitaawo ebintu bino bitwalire kitaawo ye gundi omwana lwategeera nti siwa makaawo kwe kuuma ebyama kati gwe mayiga osobola kukuuma kyama ki ekyama ky'omukazi kyeyazze nagamba gwe n'okifuula public oba otegeera lunaku ki era be mubakalawo muloogi balina kyama ki ky'okuuma ku bo nkabadde mu kawulire abatakategedde kankabaddemu wali abakazi abakalukalu nagende awantu ntudde awo bankubira n'eŋŋoma ssebo eŋŋoma zivuga abaana bazina amazina omwana omuwala najja n'afukamira mu maaso gange baali bamukwata okusembera wendi abasirikale naganze ndi nayogera ekika kye nze nteka okulamusa ku kabaka n'afukamira awo ng'alina akapapula mu kibatu gwe yali ennamusa nangamba nze ondabira wano ndi wa bwereere natya omwana omuwala naye batono nnyo bweba bwembeera eyo gye munywera bbiya omunene nga muli mu sawuna mukola ebikolobero byammwe mwogera ebigambo bingi nnyo naye mwegendereze nnyo abasajja naddala abeeyita abasoma ku bwongo bwe butono nnyo entegera yaabwe yamunguwa ekikolwa kyewakoze okweyita kabaka n'okwogera ekyama ekyaliwo wakati wo n'omuwala kyeyajja ng'akikugambye omuntu omu n'okifuula kyalukale kyamutawaana nnyo kiba kitegeeza n'Obuganda tebuli seefu n'ebyama byabwo Abaganda bagamba osaagira gwali osaagiddeko evvuvuumira teryetandala mu nnyango nkiddamu Abaganda bagamba
nti osaagira gwali osaagiddeko evvuuvuumira wattu teryetantala mu nnyango. Tuvudde waawo. Ngenda maaso n'okuloopa ensonga zino ensi zitegeere, Abaganda bazitegeere, na Kabaka yennyini azitegeere. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera. Manye ennaku zino olina ebyokwasaganya bingi nnyo, naye nsaba kukusaba n'obuwombeefu osindike ttiimu zo ez'enjawulo zitandike okulambula embuga ez'enjawulo zonna we zitudde, batandike okubuulira empapula ezoogera ku masaza ago, ku magombolola ago, empapula zaago weeziri, endyo z'abalangira n'abambejja, empapula ezoogera ku mataka bwe waawummuzibwa n'abo abaliwo, empapula ezo zikyaliwo, olw'ensonga nti omwami ono bwe yali atunda ettaka lya Buganda lyonna ng'aliguza Omumpembe Salimu Salene Museveni saako n'abantu be awomu state, baakyusanga ebyapa bino obijja mu byapa bya Buganda ne babizza ku byapa eby'obwannannyini. Naye nga kino kyonna bakikola okwagala okukuliisa engo, y'ensonga lwaki ng'ebiseera ebisinga buli wakola ekikolobero ate tebaayo muntu amunyega, olw'ensonga bonna balinayo mu ngalo be batudde Mmengo. Bagenda maaso okukola ensonga zino nga batambula n'omusajja gwe bayita Mayanja eyayita minisita kuba Museveni yamuwa obukulembeze. Bano batuula ku mmeeza ne bamanya ki kye bagenda okwogera, kye bagenda okukola eri Abaganda. Y'ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka ankuloopera nti Abaganda b'okulembera abasinga obungi abagobeddwa ku mataka tebakyayina we babeera obeegeka luba, olw'ensonga nti amataka gonna abasajja batamanya ngamba bagwira bagatutte. Okuli embiri, okuli embuga, saako n'ebira byonna ebyenkizo mu Buganda bitemeddwa. Olituuka e Kalangala oligwawo ekigo kubanga ebira byonna ebyavangamu emiggo egy'enkizo egy'ensonga egy'obuwangwa n'ennono, saako n'embuga zonna amataka go gonna gaatondibwa ne gasaanyizibwawo. Ensozi zonna ezisinga obungi omwewogomanga emisambwa empewo za Buganda, zonna ensozi zikubiddwako amayinja zitundiddwa. Bw'otuuka ku nnyanja ya bajjajjaabo Nalubaale kibayita Victoria, wattu n'ag'ekisajja gakugwamu, abasajja Abanyarwanda amataka gonna bagatutte saako n'abagwira, nga n'embuga zonna ezaali zeetoolodde ennyanja Nalubaale zonna zisaanyiziddwako. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nti bazzukulu ba Buganda b'okulembera bonna ebika byabwe byonna biteereddwamu ensoole n'ekigendererwa eky'okutunda embuga, ng'ate okimanyi bulungi nnyo nti Omuganda yenna gy'asinzira okulanya akomekkereza ali ku mbuga ye ey'obujjajjabwe bw'ekika ki. Kati Obuganda obusinga bwonna buli matigga, ensoole ezo zisusse. Tukusaba taata okyuseemu ku bukulembeze obuli Mmengo, naddala bakwasaganya ku nsonga z'obuwangwa n'ennono. Abazzukulu ba Buganda bandikomekkereza nga tebakyaliko wadde omulongooto ogukwasaganya ensonga zaabwe, kubanga tebakyalina basobola kgenda kuloopa nsonga zino. Ngera bw'okimette mu Buganda bwennyini tulina ebika byonna nga bitudde buddu, naye era tewali bazzukulu ba Buganda batuukira kuloopa nsonga zaabwe ezikwatagana ku buwangwa n'ennono. Y'ensonga lwaki bangi ennaku zimu bamugamba batambula ng'omuga tasobola kutambula. Y'ensonga lwaki bamugamba nti osibuka ludda batasobola kukubuulira nsibuka ye, kubanga okusomesa n'okutegeezebwa kwaggwawo, buli omu yeesudde gwa naggamba. TV zibeerako bimansulo okulira eyo yennyini bayita BBS, nga n'abagikolerako bennyini beeyambalagadde bengali ng'embwa etunda omuzigo, kubanga balinga abeetundirako nti buli sedduvutto yenna wabeera ku TV kuli ng'alengera abaana abawala nga balaga buli kye balinawo mama we kye yabawa, nga batandika okunoonya abantu abo, so nga ate ebisomesebwa ebyandibadde bisomesebwa abaana Baganda okuviira ddala ku bika, embuga zonna zisaanyiziddwawo. Kitegeeza nti mu kabanga mpawe kaga bwe tuba teterwanyeeko tuyinza okuba nga ffena tusaanyiziddwa Abaganda. Ssaabasajja Kabaka asaba okukuluma okutuno okuloopera nti Obuganda bwo bwe twogerera bwandibanga buli mu ssuubo, olw'ensonga nti abasajja beefubiridde obusaanyaawo. Bwe ntyo njagadde nfundikira akatambi kano akombe buli Mulange Mmengo, ate tugendeko mu byobufuzi ebyolukale.
nsaba mukama okingiriza Ssaabasajja Kabaka era omukuuma mujje mu nvuba zaabo abeesomye omusaanyaawo ng'ate bennyini bali mu Buganda. Mukama kuuma Kabaka, kuuma eŋŋoma, kuuma abaana ba Buganda, kuuma n'Abaganda bonna. Era buli Muganda yenna gy'ali omukingiriza asobole okuba nga azuukuka okuva mu buloge baamulogera n'okuwunzikibwa gy'awunzikibwa yonna. Program Buli Mulange Mengo ekomye katugende mu byobufuzi ebyolukale. Akatambi kano nakazanya luli n'ekigendererwa nga nali njagala bbaza okussa mitwe ejja mu muzuukuke. N'olwaloka nkabaddiremu nkabazannyire wabula mujja kwewuunya lwaki nzizemu okukazanya njagala kukazanya nga bbaliriwe kibawo okuba nti muddamu okuyita mu mitwe gyammwe mwetegereza ensonga zino. Akatambi kano mu nkola eyatakulekera nawe tomulekera njagala mumpulirize bulungi nnyo. Akatambi kano kaddakiika 8 mu kawobodde. Kamwana muwala yayogera ensonga zino mu Lunyankole wabula mulina kye musuddeyo ogwa nagamba kye mutategeera. Eggwanga abasajja balitwala nga babazannya Chinese mutategeera. Njagala bategeeza waliwo okukyusa okusesetula empiki gye zidda. Mwetegerereze nnyo empiki z'ebyobufuzi gye bazizza. Akatambi kano kagenda kuba kwogera ku mukyala Winnie Byanyima nakazanya luli n'olwanjagala kaddamu mu kawuzi ka ddakiika 8 mu kawobudde bwe kamalako ndyoka ensumula evidiyo by'obufuzi tusimbudde. Eji message ninyenda mugitambuze eike ahaminyeto yone eri kugo mu Western Uganda. Ninyenda message yanje jetambure mugitambuze mugisharinge eike ahaminyeto omu Western Uganda. This video is specifically from the people of Western Uganda. Ejesha hatwareba Winnie Byanyima yakola statement munayenda kwiza kwesimbaho omukalulu ka 2026. This is the game of Museveni to make the people of Western Uganda dormant, completely dormant. Nano kubashweke ekyenda amisho kubereka ngu you are not valuable to the change of our country. Eki kintu Museveni kyaliyona akola ijuka imusize Besigye kumugaruza omubyo obutegetsi bwihanga konka byangira abana banjire kumukatinga apa abana banjire kumugaruza amapu. Ategesha yaliyona akola aliyona agaruza Byini Byanyima ku dividing the energy, the effort abantu yibatire mu kureba ngo niba uniting as Ugandans kureba ngo tubasa kuhindura ihangeri. Museveni kyaliyona akola arebere Besigye abana bamwanga banga kumuha attention bamuruga. This is the first time Uganda nzo kutabanza kwe unitinga kwegita kurebeka ngo tulwanisa Museveni. Ninyenda mwejuka abantu ba Western Uganda ngo Museveni obuyabe na izo mbutegeki bwihanga mukamwanga mwanga no kumwegitaho. Ategesha haliona akoze simwe kurebeka ngo naguma mbutegeki bwihanga. Ategesha haliona abaletera Winnie Byanyima musigare nyuma mushwekirwe mwereke ngwimwe timukwenda change. Ejesha haniyo yaba eminyeto specifically ni nkohore minyeto ninyenda mube vigilant abantu nkaba. Winnie Byanyima ejesha ibalioni baleta Winnie Byanyima tulage mu United Nations konka tuyambire kinkabanya Uganda ebintu ebilioni bikogo mu Uganda weta kubireba Winnie Byanyima takubireba katakareba ganatayo any compliment omu United Nations kutuyamba bikorobero na nebihagaro Museveni byaliona akola abanya-Uganda. Ejesha hanaliona atwetera Byini Byanyima kudividing the force abana yibatireho abanya-Uganda yibatireho okwegita abanya-Uganda okubatireho force eyibatire haba eminyeto yihange yigitireho kurebeka ngo nibahindura obuwebembezi bwa Uganda. Ategesha aliona akwetera Winnie Byanyima to disorganize the people of Western Uganda. Akuba nawe nakimanya ngo aba Western aba muruhire nawe Museveni nakimanya kye ngo aba Western aba muruhire kandi nareba there is no any omuntu ari kubasa kuchanginga that will of the people. Ategesha aliona abaletera ngo mayala eta Winnie Byanyima Isaiah Simbe ejesha Winnie Byanyima ekitekateko cyo kwesimba hakiyirenka hii Winnie Byanyima tuladde mu government ya Museveni na nejesha haliyo mu UN on appointment of Museveni ngana enda kutujira ngana kwiza opposing a boss we abanya Western tinkwenda mugomu trap za Museveni ejesha Museveni nareba ngwensi yone mwanjire takibasa kukonvinsinga abantu with words akubatine kyakolira abanya Uganda
aba western bakababiha munonga babashweka munonga babereka ngo nimwe mujyo mu kintu konka timunine kintu cy'umurumu westerners timwine kintu cy'umurumu. You are also suffering like us, like other parts of Uganda. Konka Museveni akareteresi yona kuteka ngwimwe murije kandi ni mumukunda ategesha hakirebire ngwe minyete yegisire nyowa mukolingi onre youth ndiyo ningamba ne minyeto eri kurwo mu western Uganda. So this is our time to join hands as youths to change the leadership of our country. Aba bashija baturani batuzanira mitwe baturani baturihabiha mbwene wini byanyuma naenda kutugira egeshaha nibwe yareba Museveni nguni mubi nibwe yiza kumwesimbaho. Museveni aliyo nakwata abantu bena abatutega just to divide us kushisha just kushisha kutana tani satureme kukwataga nakuba nareba ngo egeshaha abanya Uganda ba unitingire begisire nibenda kuhindura obwebembezi bwihanga ategeshaha naenda kuteka hakavuyo alesire besije kumugaruzo mu matuga abanya Uganda konka bamwanjire ategeshaha naenda kubatega wini byanyuma kubashitamera mukaguma mu kigahansi mukaguma mu kiro muryeyo ngo no munyankore mutayi witu omunyankore mutayi wana tine cyabagorira bayandire ki obwebembezi buryo mbanda bari mu group ya Museveni ombakorira Museveni konka ba westana nimwe muri kubi abantu abafunira mu gihe government ni baba kugikoramu konko mu westano Morocco owaburijo taine cyayamberwe na wayino nabona ategeshani babaretera wini byanyuma ngumanya mugure wini byanyuma aizo mu western Uganda atandika kucyankaranya atandika kushisha bintu abo kugira rebire ngo abana alminyeto yegisire cyakiri hebyo ngumanya guno munyangore manya akabateka mwe ngumanya omuganda no mushuma mutandika kusosora nabantu mutandike kweyanga we kushikirize byakura nayenda ejo niyo shaha nke minyeto yihanga kwegita abantu twena tukwegita tukarugo mu byaba bashije abayoni batuzanira mutwe abakutuzanira mutwe batuhindwira abahuku omunsi yitu ngenu wini byanyuma ekimuzire ngo aruge yayesimbeho nayenda kwesimbaho bata nibwarebire ngo Museveni yaba mubishi akirebire hati iba yaheza kuwa mani ahabwenki batakwegita bakamakinga one force tukahindura obwebembezi bwihanga. This message goes to the youths from western Uganda niko kire tukajoininga western Uganda mubire mu by'abantu babagara munonga omushonga zikwata hihanga ryanyu konkensi yona hati nimwe batire hamisho these people have been using you to torture Ugandans, to kill Ugandans in your names, but you have kept quiet for so long. You couldn't come out to defend your region, to defend your names, to defend your cultures, to defend your language. Abashesha bakabesherekamu ategesha hanibenda kuizo mu western Uganda mwenu kubatana tanisa kureba ngo mwale makwatagana abanya Uganda nyowe ni intero moyanga gwange ni guterera eminyeto eri ku rugo mu western Uganda. Be vigilant, don't allow Museveni to divide us, to divide our struggle, to put people abatina chiba kwenda kutugasa mwenye winu byanyuma eguba yori bareta is just coming to disorganize western Uganda. Taro chitufone cha kwenda kukuleta Museveni cyo kubano yenda nchali kwa wayendo munyankore mutayi wawe ni wala akwe konkali yo we yali kolera we wayendo musiramu naza ko musiramu konkali kolera we iwo murebe nguno musiramu mutayi wawe konkana na kolera we wayendo muganda na ko muganda omubaganda katuta mumpuga yatandika konka puga tukamutera twamuya ategesha aliyo natwetera wine byanyu akubana areba ngo besije abana abana banjire kwatanisa na besije banjire mugaruza amapu ategesha aliyo nalondo muntu wakubasa kufikisingaho akadisoga na izinga abantu ba western Uganda bakarugamo ramwa akabatana tanisa akito bururu akita buri kimwe cyona kubana amanyangu takine kintu cyo kubasa convincing omunya Uganda wena nguyamwikiririzamo akubatu bihire kikumara atubire kikumara nikokire kustandinga na nabantu bona tukachanginga the leadership of the country. Akuba right now the future is in our hands. Future yo mikono yitu tihari omuntu ari kwenda kuturwanirira abawesha na muntu ura muri solezi anshongezi kwatagana hihanga abantu bagamba ngo abo nabaganda ni mawu nimwe muri kubi, so you have to stand out
We fight for our country. Eihanga mukaliretera baswe nkuru zitwe babaganda barwano myake hingwire ategesha haba we say you have to involve mulgo mujebe mu matu do mu kintu cyankahi abantu abali mu kintu is just small group of people nibo baliyoni bagesete zo mu wo mushoro nibo baliyoni ni bibihanga imwe timwine kimufunire munimwe mujokwe ni muboroga timwine kimwine muri kubi westerners be vigilant mune minyeto na muno mune minyeto eminyeto yihanga twine kukwata ni how we fight for our future. All right. Obaka mulide. Mukyalo yabere ku TikTok ndozana ku Facebook mugobere ku page ze mojja kutegeera byabagamba. Olunyankole fe tululira abamu kubanga n'emiti zimanyi nyingi nnyo naye nga akubiriza omulaga abavuka bonna mu maserengeta ga Uganda mu banyankole basobola kubanga yebeeramu obutakkiriza bano bannamukadde nsindikanja ke okubabuzaabuza nga baleeta ebyobufuzi nga tessawa zino bandibadde beegatta okuleeta omukulembeze omu naye nga ate bano bali mu bintu byakwawulamu kola buli kimu bwe kirina okubeera. Alright, akatambi ka paati tukatambise kalo kagenda kubeera kakambwe mukko okusokera ddala njagala kutegeeza bakomredi mwenna abakola emirimu gyenkola gye mu social media, please njagala bawalaati, njagala kubategeeza, njagala tube more vigilant ku nsonga ezikwatagana ku struggle, tujjemu individualism n'okowala diversion. Lwaki General Salim Sarakanda naho ebintu byakola byonna ne muganda we byabuyeekera. Those are old labor tactics eza divide and rule. One, batute zino embata zaneti ne bazitwala eggulu zikole akalanga akokulanga ebintu bya Salim Sale byayina eggulu mu just mu kizimbe kimu, so si ggulu yonna mu kizimbe kimu ne boogera ebigambo birimu. Wabula bw'oba omusazi osagala mwebudde mbaga ekigambo kimu, bw'abanga ggulu ali mu Northern Uganda era nga Salim Sale ayagala bannayuganda, lwaki abaakubye obulango bwe tebadde ba Northerners ate okutegeeza ba Northerners bannaabwe nti bajje bagula ebintu bya Salim Sale? Lwaki bakozesezza mbaata zaane teziva mu Buganda ezoogera Oluganda? Period. Baŋŋambire ekigambo kimu, system y'abalebo eya divide and rule twagitegera tugimanyi bulungi nnyo. Totegana n'abaana awo, abaana awo bali aida and disorder. If you have a job ng'olina omulimu oba you are occupied somewhere, tosobola kubeera mu bintu bya kisiru. Tosobola kungamba nti mu Buganda gye boogera Oluganda okoze supermarket ogenda kuleeta bande bakalamoje bagye bakuba obulango mu Buganda. No. So baleme basiriwaza agenda mu diversion. Gigitwala nti 100% yabadde diversion. Temukiwabudde, tebalina byakola. Bonna abasinga obungi balitanizi tebalina byakola, baava ku bye balemwa. Kati njala kuki tosobola kuddira bayita Baganda boogera Baganda obatwale mu supermarket eri mu Northern Uganda eggulu batandika okuleekanira nga balanga ebintu ebiri eggulu azifu nti baga Baganda bagende babigula eggulu nga balina obigula bali eggulu. Gotula nti obwongo bamwina butono nnyo. So muve ku mbaata zaneti mubeere ku struggle direct out of the war. Njagala okuwa abantu homework ono. Abasinga obungi tugezezaako okunoonya history wa Museveni, naye history wa Museveni ali so confusing. Kansooke mmala okubazaayo kemabega. Tubadde tulina narrative oba enjogera egamba nti Museveni ne nnyina bava direct Rwanda. Eyo nayo wenjala ogiteeke ku bbali, waliwo eno. Museveni yava ne kitaawe ne nnyina ne basibira e Tanzania mu kampu. Mpulira bulungi nnyo eno genda oginoonyerezeeko naye okuwadde version endala. Museveni ne nnyina tebaava direct Rwanda. Museveni ne kitaawe ne maama we bava direct Rwanda basibira e Tanzania mu refugee camp. Nkiddamu, Museveni ne nnyina tebaava Rwanda direct okujja Uganda. Bava Rwanda ne kitaawe wa Museveni ne basibira e Tanzania mu refugee camp. Museveni kitaawe ne nnyina ne basibira Rwanda mu camp, Tanzania mu camp ya refugee. Kati wano we wali okulya n'okkomba essowaani ba historicals abaliko e Tanzania n'abasobola okugenda okukola search kuno information. Ngenda kugamba nti eri 65%
ebulako ebitundu 35 okubeera accurate wabula njagala mugikoleko search. 1 Museveni nennyina n'ekiteeba tukettanze babeera mu refugee camp. Museveni bwajja mwamannya gano ge tufunye ku certificate ge nabagamba oluvannyuma ate ago sige emanya g'oligino ba historicals abamanyi Museveni ng'atuuka e Tanzania amanya gwe amatuufu bali bamuyita Nyandwe Yoseri. Find out ba historicals abaliwo myaka ejo ba Museveni family bagendere Tanzania amanya g'amatuufu ge yajja nago okuveronada bali bamuyita Nyandwe Yoseri. Ago muganonyereze ku ba historicals era naye kati nyino kono kwali manya kitidde. Nyandwe it's NYANDWE Elia Yoseri terivako. Nyandwe Yoseri manya kitidde kati. Omanya ensonga lwaki Yoseri yave Tanzania nyina badduka mu Uganda. Eno story nayo njya ikongero ginonyerezaako. Kigambibwa mbu njagala kubeera accurate mu information egyembwa kigambibwa mbu amanya go sigenda ga discussingako naye kino kigambibwa mbu amanya nga babuulidde Nyandu Yoseri ku myaka gye 8 gemanya oligino geyava nage Rwanda nennyina Nyandwe Yoseri kuno kwali ne bonna kwe bali kati baleke batidde Nyandwe Yoseri gemanya geyava naye kuva Rwanda kitawe nennyina ge bajja naye Nyandwe Yoseri nga bali mu refugee camp mbu okusinzira kubanga nja kusooka kunoonya ngenda kusindika dronize buli bulondawonda okufuna history oyo ku myaka gy'omunaana ng'ayingira 9 yafuna olutalo wakati we ne muto munne naye n'anyiga muto munne n'amumiza omusu mbu bw'amumiza omusu mu kampu eyo baatandika okufuna obutakkanya mu kampu ezo. Kitaawe wa Yoseri n'agamba maama wa Yoseri kwata omwana oyo naye mudduke. Maama wa Yoseri n'akwata Museveni Nyandwe ne bayingira mpaka Uganda. Era bayingira Uganda automatically ne bakyusa amannya ge okuva ku Nyandwe Yoseri n'afuka Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa. Kati gali ge nkusomedde Nyandwe Yoseri ku myaka gye 8 nga ayingira 9 awe gasooka ayingira Uganda ku myaka 9 afuka Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa. Abantu babiri kati jango gatteko gaguta otekeko Museveni bibantu bameka kyobulamba genti omwami history wono ali confusing ne tujja genda tumusimayo ekyamanya sikidiscussingako wabula kiri kyembagambye nti mbu mu camp baafuna obutakkanye ne muto munne mu kulwana n'amunyiga omwana kyekyadusa Yoseri ne maama we okuleka kitaawe mabega omukazi najja n'omwana mpaka mu Uganda. Nyandwe Yoseri ne Museveni kuno kwali video bajjajje musaliramu naye akimanyi bulungi nnyo era agenda agamba emwono ng'enfuukidde ekizibu. Agenda agamba embwa ng'enfuukidde ekizibu ate kubanga kino ekyama tebadde muntu asobola kibagamba wabula nkyasindika balisaaca bange bagende yensonga lwaki akugamba ayina baleetivu bangi kyekyamuzimbisayo n'essomero liri erya Yoweri Museveni Kaguta kyekyamuzimbisayo essomero kubanga gye yatuukira nga bava ewaabwe e Rwanda n'ennyina era gye yadduka okujja mu Uganda. Awo mutegedde obulungi nnyo kati awo tuvuddewo. Kati bakulu bulijjo mumbuuza otugamba Salimu Sale bamutekako sanctions nga yakava mu nsiko lwaki bamutekako sanctions tasobola kutambula kati bannange kandi baviire ku ntono muwulire bulungi nnyo.
mu lutalo lwa kinaana nga tetunnatuuka mu lutalo lwa kinaana katusooke tudeddera emabega mu Flonasa wawa nekiraka nkibongereko wali gwe wenna omusajja Omuganda ndi wano okutegeeza togeza n'onoonya enfa n'amalaalo g'omugenzi Prime Minister Ben Kiwanuka yali Museveni kennyini eyagenda n'awamba Ben Kiwanuka n'amutwala era n'amwenyigira yamanyi amalaalo ga Ben Kiwanuka we gali era bw'afuba n'adduka ng'awaŋŋanguse tetuliddamu kumanya Ben Kiwanuka waali okujjako ndowooza ne Scotland Yard yeyinza okuba emanyi naye nga it was Museveni himself who kidnapped Ben Kiwanuka and killed Ben Kiwanuka and buried Kiwanuka himself. So it's only Museveni who knows where the remainings of Ret Ben Kiwanuka where they are. No one else. Era bw'afanga tetutegedde temulimanya. Tebakulya muzimanyi kiri teri ye kennyini history mumanyi bulungi nnyo embaale buli kimu n'emmotoka gye bamusa ye yamukima mu kyembazi n'amutwala awo tuvuddewo kati ngenda n'empulira kuno twalwana twaleeta emirembe ani yakutuma okuleeta emirembe era wagireetera ani ng'ate obakwata n'obasiba n'obatta emirembe girirudda nga bannansi buli muntu ayagala kufuna passport afulume eggwanga emirembe girirudda wanga okwata ne bakandidate nobakuba embooko bajjamu masaati bayuza empale emirembe girirudda nga ekitongole kya poliisi kirina kubeeramu poliisi kirimu poliisi ya mirundi 7 ng'erimu n'abatujju emirembe girirudda wanga amagye g'eggwanga gateekeddwa okukuuma eggwanga galimu ebiwa ebisukka 3 byonna nga byabatujju egyo bayita emirembe emirembe giriruddawa nga bakulembeze ab'ennono bali mu kuwuba batte bagwawo nakino kankibagaye muwinza obutakiwulirako owantu wala wonna gwena amanyi ali Haji Nadduli mujjajjaffe oyo historical mulwadde saagadde ensula nga si mulwadde osobola okugenda n'omukeberako wabula okusinziira ku information gyefubaga nti alina prostate cancer at his age bamututeke Nairobi bamuga nti na prostate cancer naye si prostate cancer no kanyoka ulire wabula family ye bagitiisiza obutafunye mawulire n'otubyogerako era bajja baga nti Haji ali bulungi nga bumukima era stories zigira tandika Haji ali bulungi talina buzibu just alinamu prostate bamwita kansa w'abasajja bitundu by'ekyama ati gwalina yabadde Nairobi wiiki emu baganga bamututte prostate cancer mbwena prostate cancer nenga butwa kino nkyogedde video zijjako wabula family eri divided nga tebaagala kufuluma information baagala information esigale muki esigale within the nga baakolera ya mutabani we the same thing bakoze Nadduli wabula Nadduli basobola muka jangu osanyo information ya Rubiji yayogedde nenze byange mbyogera kati ngomusiza Gracia ne Jackson bajjajiye Haji ne bwana jana gati Rubiji bayogedde situfuze ndi okay nebe dagamba ko bagenda fo bagati bali okay bamaliza bakoze iki bamaliza bafudde kati nze kibagambi bulungi nnyo mugende mukebere ku Nadduli mukyalireko ababuulire bisigadde ogwange ngukoze kati mutuvuddewo bwempulira abagamba baleeta emirembe gomanya abantu Museveni batta on daily basis bebawamba on daily basis n'abatasobola kwogera gomanyi nti eriyo baminisita batalina passport nga bazi bawambako baleme kudduka eriyo ba MP nga bajjako passport baleme kudduka eriyo bakyama nalusifiri nga bajjako passport baleme kudduka eriyo abakulembeze ab'ennono nga bajjako passport baleme fuluma ggwanga eryo egyo mirembe ki omanyi nti eriyo ba businessman babasuubuzi n'abakyala nga bawambale mu nsi tebasobola kwenyera tebasobola fuluma eryo ggwanga ki abajjasa bali kulanka ezawaggulu passport bazi bajjako abapoliisi bali kulanka ezawaggulu passport bazi bajjako ggwanga kiryoga mulimu emirembe abasajja bajja kutta buli omu kati wulira mu nsiko nga bali eyo ekigendera kyabwe mwabimanya bulungi buli kimu bakibagambye wabula gwe omuntu amanyi abadde ambuza lwakisale bamutako sanctions mukulu ekigambo bakiyita lufu kisawundinga nga ekyoluswayiri wabula kyalunyankole
mu Lunyakuluza kiriba kita lufu wala ne lufu mu Luswahili ye kirima doza lufu kwe okuunya mu Luswahili bakita alufu ne mu ndoza mu Lunyakuluza bakita lufu kitegeeza vumbe oba okuunya. Salimu Sale yali vumbe mu nsiko era bamuyitanga Walumbe. Gwe omuntu gwe bayita lufu oba Walumbe kitegeeza oba mutemu kayingo. Kati ndaba yoli musibanyi musajja wa mirembe. These are war criminals. Batta Abaganda nga bwe basobola. Mbwata sibanyi muwala Papa General omukyala Museveni gwe yakozesanga ogenda okonkona enju z'Abaganda yali Proscovia Naraiso General yagendanga mu mpya z'abantu n'abakonkona ng'ayogera mu Luganda nga abagumya baggulewo olwaggulangawo. Njagalo Joegane mukazi gwe ba historicals we bali bavadda mu system baakoowa information yona tugirina. Abasajja abo mu kinaana bali tebasobola kwogera Luganda era nga n'Abaganda tebasobola baggulira nzigi zaabwe. Museveni yakozesanga bannalwiso n'abantu abagenda nga bakonkonanga ku nju z'Abaganda bannange muggulewo fetuze bayamba obukuumi twagala kutaasa ggwanga biki ng'Abaganda olwaggulangawo eyo famire nga bagisesanga eggwawo. Gwe ng'ojja oŋŋamba mbu twogera bubi siba twogera ku bajjeno. Mumanya abantu abo mu tebasula tebebasenge emizimu gibalulumira nga twogera ebigambo bino. Kati Salimu Sale kyamuteesaako sanctions mu abatamanyi mubuuze ba war veterans abalu bajja babulya ekyamutuumisa lufu oba Walumbe. Gwe buuza omusirikale yenna yali mu lutalo lw'ekinaana omubuuze Walumbe yaani mu nsiko. Ng'omuntu bakutuumira Walumbe temuddamu kwebuzaabuza nga bafuka banaaba. Omuntu bakutuumira Walumbe nabagamba oli bamutuumira Pirato mu nsiko. Muwulira amannya gano ne mu nsiko mwalimu omuntu gwe bayita Kafuni wawo ne gwe bayita Kakoni. Kati gwe bayita Jimu Muhwezi oyo omusajja Omunyarwanda ayina amannya gamulinga ng'embazi za tulakita. Jimu Muhwezi mutemu y'omu ku bantu abatulugunya Abaganda n'okubatta obamalawo nakati akyakikola. Jimu Muhwezi bamuyitanga Kakuni ye Jimu Muhwezi mukutta teyali amukwatira nsawo. Kati ono Walumbe kubayita muwakana nnyo genda obuuzewo veterani yenna omubuuze Walumbe yaani mu magye g'ekinaana mu mukaaga ojjoddemu osinika ebinyo ku TV ku radio baleeta emirimu balwana. Abaganda abasukka mu kakadde plus eruweero battibwa ng'ekibattisa kiki bano abasajja balina mission to cleanse out Baganda nga n'amataka bagatwala and it's still happening right now. Bino tebajja bibagamba yensonga netulabisa abantu wano bagamba ebigambo boogedde bigambo tosobola kuŋŋamba nti ebigambo bino abasajja batayagala boogere ku TV nga tubiyogera bajja kusanyuka. Tebajja kusanyuka kubanga this is history. They kept their secrets for a long time until right now to expose things. The reason as to why batwala bannamawulire TV ku radio kubatwala ekyankwazi kuba wa doctrine ya NRM ey'okusiika akazigo okuwala okwogera history. Wano wetulaga muyinza obutaddamu okulaba historians nga boogera ku kigambo kyonna ekyali mu byobufuzi mu nsiko mu 86 muyinza obutaddamu kiwulira wetulaga wano kubanga bamanyi information abaana bagenda gita ku speed y'amaanyi. Kati mutegedde bulungi nnyo. Kati mwena baget youths abali mu Buganda oba oli mu Buganda oba toli mu Buganda ng'oli mu ghetto naye ng'oli mu Buganda wulira message. Nze sirina lutalo nammwe mwenna kuba nange ndi ghetto youth. Nze byange byonna byogera kati ng'omusiza Agulesiyani wabula ndi wano bagamba omusajja abagenda mu Christopher Damulira aseba komanda bammwe bangi nnyo mu ghetto nga temumanyi nababuulidde lwaki akikola. Abasindika commissioni bwamala zimaliriza nga abatta bwe zibalema era stilo nga abatta kubanga bali ku record bali bakoza emisango ekyakikola. Kati nabalabye nga abatabbira bagaba story ne musanyuka
Christopher Damula tana kyabagaza no nababulidde tteekere yadda mbigire byakayuhura kati gwe muganda wange ali eyo babuziza Christopher Damula nga akubuzaabuza nabasomedde Christopher Damula abantu beyatta ne beera involved okutangira kubuuza gwe geto youth yenaliyo fenna tukulidde mu Kampala nga tumanyize Bramando coach waffe gobadde okimanyi nti tiimu yatta Zebula Mando oyo Damula Christopher yagiridinga gwe boxer nali mu Kampala mukono wa Kiso tiimu yatta Zebula Mando oyo gaye yagiridinga Damula Christopher Kyokora Museveni yagamba yes yali tiimu yange yatta Zebula Mando tiimu yali leading boyo kati go bakulumba mu ghetto bakochi babasebo nabo balida babazeewo era tuwozi yali oyo musajja Christopher Damula eyalumba Zebula Mando namwa mission batandika okutolinga kyabula mulumbe bamawjewo Zebula Mando agasobola kutachaliwa ndo tukuze na ye muganda munange Zebula naagaana ne bamanya nti Zebula agenda balayisa oyo Damula nakulya timu yawe ya Jati ne ya hybrid ne balumba Zebula Mando ne bamutta kati gubakulumbye mu ghetto bakuwadde obusente mutwalo 2,200 batandise basiruwaza muve ku gwanga lya mudde ku basajja abatemu omusajja assa abantu bonna mugamba omutambula musi nkubuuza gwe ghetto youth joli yonna ata Damula tana kyakwagaza kuba singa ali alina kyabagaza bandi badde nga bateekadde amasomero g'amagye nga mugenda ne musoma bandi badde babafunidde emirimu nga mukola njagala wacha bwasereza project tateekeddwa tali mente kuba wa sente kubanga sente sizze ghetto youth wulira ekyaba leta ku nguudo bennyini abatabakitammwe bennyini bagala business z'abakitammwe bennyini bagoba bajjajja mu kumataka ne kibawaliza okujja ku street okufuuka ba ghetto tebakuzaala kitawo tafunisako nnyo ku lubuto ng'ogenda kufuuka ghetto youth tikibangayo embeera bana bagireta beebo lwaki temuli baana baabwe njagala ombuulireyo mu ghetto zonna wogenda osanga abaana b'Abanyarwanda nga bali mu ghetto mulimba Lugwala Basoga Baganda n'Abanyankole mbuulirayo mu ghetto ngerimu Abanyarwanda nga bali mu mbeera zammwe nkubuuza mu baghetto youth Damula babuzaabuza singa yali abaagala bandibadde babatwala dda ekampiringisa bandi badde babatwala mu technical schools ne musoma skills nabateekerawo factories musobola okukoleramu ebintu lwaki bakuwa ssente ne bakuwa omutwalo 2,200 lwaki bakuwa ssente bw'aba abaagala nnyo abatera lwakiri garage buli geta agitere mu garage ngeri wero facilitated ngeri wero equipped tumanye nti abaagala nnyo era wamwe Mandogo batta yali akwatidde Kampala mukono wa Kiso mu kutendeka eŋŋumi for self protection n'abaana okubafula ba professional boxers abasinga obungi yali Mando Zebula oyo yennyini yali yidinga tiimu yamutta babuzaabuza wano mbagamba ekibafudde ba ghetto youth mbeera mbi Museveni gye yateeka ku bakitammwe ne bannyammwe kati Damula takubuzaabuza kubanga ayagala sympathy ndabye asindisa omusajja ku TV ku radio fete tulina buzibu Christopher Damulira nalweiso nzerumbuye sirina buzibu 1 najja mu struggle nga nkimanyi nti 1 Museveni mutemu 2 Museveni akosa system ya divide and rule 3 Museveni akosa propaganda blackmail so kati nganze yayitako mu system yonna ngimanyi buli kyogenda okunjogerako mba nkimanyi nti ogenda kyogera wabula ndi wano okutegeeza nze tewali kindya kubanga abammanyi bammanyi nga nze kati gwe nabo n'osindika abantu boogere buli kyebaagala public emanyi gondabidde ku social media public emanyi mu kifaananyi kirala ate ndi muntu mulala nnyo nga nvudde ku kamera eno ndi muntu mulala nnyo nga nvudde ku kamera public ukyemanyi wano ku social media mulala ndi bwe nva ku kamera ndi musajja mulala nnyo very polite man simple man with a simple profile ndi musajja ali easy mu community kubanga anwanirira emirembe that is me kati gone mulata wa machinery kubanga TV ya Balamu Radio 4
yagikola specifically nga ya Kyagulanyi ne Lumbu y'abantu aba kati radio 4 n'abakozi abaliko sirina buzibu mukozesa babapangisaako emitwe gyammwe ekyo si kizibu kyaffe naye njagala sooka kubuuza gwe presenter bw'ogamba nti abaana ba Nuupu bavuma njagala ombuulire radio ba TV ekera ku makya negamba nti Kyagulanyi good morning oba amawulire agagamba Kyagulanyi good morning ba Kyagulanyi yakoze kino lwaki temwogera ku baana abavuma Kyagulanyi namwe nga ba presidential advisors lwaki tembogerako tukola kita counter attack when we attack back then mutaliko papala abana bavuma mwe musoka kubanga system ya Museveni olaba yaddugaza amini the conqueror of British Empire malero kunywa amazzi banyabo ne basabanyira bategeza Museveni olaba yaddugaza the conqueror of British Empire Idi Amin namudugaza erinnya kuloko ne ku international level namusangulako Kyagulanyi ate Lumbuye naye nze Lumbuye nsobola okujja n'embyogera wano kubanga sitya one nwanirira ggwanga ebigambo bino singa badde embyogera nga ndi mukuwemula oba ndi mu byakwegadanga oba kwogera bita njogera specifically kule ggwanga nga mwe mwakwata emmundu mugenda mutugumbula abantu nange nakwata essimu yange eno ey'obuyonjo n'engalabi yange n'omudomo guno ntandika okukuba emmundu wano. That is my personal responsibility under the Constitution of the Republic of Uganda. Nga mwe mwakwata emmundu mu kinana ne mugenda naffe tukutte essimu n'emitwe gyaffe twogere ebigambo bino kati gowulenge ekigambo kikusina nnyo kikuluma nnyo okusinga abantu bemutta ne muwamba. That means you a coward. That means muli ba coward, muli ba titizi. Muvuma Kyagulanyi from Monday up to Friday tanyiga. Bwetuvayo mu defending anti abaana bavu. Waliwo okuvuma okusinga okujjamu omuntu enjala. Waliwo okuvuma okusinga okutta omuntu. Musajja tumwogeza dde bamukubye emiggo. Takubwako bigo okuva mu DP bamukubye emiggo. Kati era yazira yayogeza ddembe. Kati mwagala tukole ki? Okitegera? Please, mutubalemu ku magezi. Mutubalemu ku magezi katono. Mumwali mwagala. Tutuule wano. Generation President. Kyagulanyi mumuvume omukala kati mumusige buli kye mwagala. Ffe tutuule tusanyuke. Nga tumanyi history wamwe. Ffe tusirike. So, kyetukola kye bayita counter attack. Kibaluma nnyo n'okusinga mwe kye muwambisa abaana. Kati musajja atwakire okivumbi. Smart wa Bobby. Jeno Gaddafi. Bamachete yaganye okulya natera nofa. N'abala bali makumire mbawamba kubanga bali baleze solidarity ndibagala kwagala kukyusa gwanga. Time is up. Nemba kwata. Kati okuba tulugunyo bateka musi eriyo omuntu bachi mwabuzaawo ne kibala mate tumanyo bamulamu. Nembuzawo ddamule mujjamu amaaso temwagala kukyogera ddamule bamujjamu amaaso kati kakuli ddamuliro oyo gwe bakwate wakiseka bamupakulamu amaaso ddamule ajja bwana bakatona yamenda mu safe house gyali mujja kulaba kibadde oyo ddamulira nga amaaso okujjamu amaaso bakuyita kupakula bagapakulamu ne bagakuulamu ddamulira talina maaso tebasobola muleeta mu public. Ngongamba tuogere lunyiga bali tumanyi rujimu gye tulwana nayo buli kimwe kisobola. Bamupakulamu amaaso ddamulira bagakula mbwe kupu. Kati nze bwenzijja nkugabe nga gamazima n'onyiga oba onyigira bwereere. Tudiringa n'abasajja abatemu. Bagundi mutukwate empola wantu kyayogera. Bwemba muganti fa bana bekyukakyuka tuvuma no njana nsoke nkubuuza. General Bigodo tuswigiridde digi bwajja n'avuma Kyagulanyi ku Twitter. Waliwo amugamba lwaki tuswigiri waki ovuma Kyagulanyi. Kyagulanyi n'avumya ko tuswigiri. Atamuvumangako. Adda mu bigambo bye. That's what we call discipline of the highest order. Museveni kenyini yatuyita idiots. N'atuvuma.
Let us go and eat your mother something. Did you abuse him? No. Tumudamu gently no kumulizoninga numugamba muze kino kichamu tundu ja kikola mu gwanga lyaffe. Demutayagala tuwulye twogere ensonga zo. Nemweko bana mutesa abasajja kabaka ngomwakola negana ebungereza ne mugamba monnage jango situla baganda bajje balwane musajja tunave bungereza mulakiza life na yingira ensiko najja n'amala n'atuuka n'abawanguza ne mwefuulya mutte mwani ali basonyiwa mbwammwe ani agenda basonyiwa abaana ba Uganda bali makomera worldwide not because they want to be there where I are right now. It's because they lack what to do at home. Abanye niyani bali makomera tebalina na tickets bazaka. Abanye Saudi Arabia meditation centers teri abazaka. N'abali wano makomera ettaka wentu teri abazaka kubanga tebagala kuddaka. Ovanga ku mwana gwe bakutenga talina byogera. Koti nemugamba either tukusiba omwaka tukute oba tukudeporting omwana agamba munsiba omwaka. Kubanga jalaga teri kintu kiriyo talina wagenda tandikira kino nkiddamu wano baganda affe bona bali makomera ettaka tewali mwana yabba muntu tuba yassa omuntu no bali mufuna ebyongera nibabeeza obulamu bwabwe poliisi bwomusanga nemukwata wabula emukwata mugamba tumanyi either we deport you oba tukusiba omwaka mulamba ng'ekibonerezo n'agamba jjajja munsiba omwaka naye sidda Uganda niba musiba omwaka oluvannyuma bamutala musirika gy'atamanyi to survive gozo wandiyagadde okusiba omwaka mukomera wandiyagadde ogende Saudi Arabia okolenga balubu bagiyingizaamu efuluma efudde wandiyagadde ogende oyimbire ku kizimbe ky'omusajja okolobwa sekyuliko okumala omwaka mulamba gw'oyimiridde nga ne sente Kampala banka egenda zibba wandiyagadde osanga ebijja bajjajjo nga babisenze nga abisenda musajja mugwira era twogere bulungi abasajja looni zibatuddemu pressure zibakuba lwakuba nti poor management of that country era twogere bulungi bwe mba mukimanyi nti politics is all about ideology lwaki mugula weapons of mass destruction okuba abaana tiyagasi n'okubata n'okuwamba mwali tugambe lumu nti politics is all about guns then we find the other of getting guns then we engage in politics nkiddamu Museveni politics is all about ideology. Who has better ideologies? The people decide to vote him into that office. But for you, it's like you are sending a signal to them that politics is not all about ideology. It's all about who owns guns. Wotusindika olinga wotugamba. Mwandi tugambe nti ebyobufuzi sibya manifesto nti lyagula mundu nti ayine mundu yagenda ofuga. Netumanye engeri gye tugenda ofuna mu mundu nafe okweddiza obuyinza obwo gye mutusindika eyo kyemuli emesage musindika banyabo ne basaba olumbeka mujja bujjayo Museveni message atusindikira right now atulaga nti ebyobufuzi si byakalulu ebyobufuzi ayine mundu yabeera mu buyinza ne wana ateekawo okulonda akulage nti akapapula kasolo ng'atakimanyi bulungi nti olina kukwata mundu woteeredde ovule myufu nojja n'oyingira ekitebe n'osindika amajeru ku nkumulyo gy'omenya ekitebe nga temuswala nako abatabadde ku social media leero president yagamba didigi nja kukulabisa very soon njagala mbazanyira akadakiika 4 ne seconds 3 mulaba abasajja n'abakazi abayingira ku kitebe abatasobodde kulaba katambi kano mukalabe mulyoke mutegere nti politics all about who has guns ulira daba eno video president gyafulumiza eraga abasirikale abayibwa ku kitebe ne bagenda okukimenya n'okukiwamba nga bonna okumanya bana abasajja bamenyi b'amateeka bw'oba omanyi nti ekintu okikola nga kiri mu mateeka kiki ekikwambaza enkofiira ne mask nga kyogenda okukola kiri mu mateeka why do you have to cover yourself kako tekali mu ddoboozi balabe bonna balumba ekitebe bawo bayitivu bano bonna bemula bano subasuubuzi bonna yakwerinda abali muleeya mulimu n'abalina embuto zibalinganga eza sekkerenda w'ennyonyi
bali mbitenyi bayingide kati bawonna bonna basirikale balumbe ekitebe kya national platform abo bonna mulaba bonna bagenda kudda oluvannyuma bayitawo mugenda balaba mwetegereze bulungi nnyo kati bonna bazze kulumba kitebe abambadde obukofiira bwa plasitiki abalina ebisawo abalina biki abalina nsawo bonna bazze ku kitebe kya national platform bonna baabo eyo surprise search gibayise surprise search ogirabye kabiri mujja kasa ku mitimbagano egy'enjawulo kale n'ebigambo ebyo video gifundikidde ate ojja sinkana ku lunaku lwonna naye ndowooza ku lwokusatu bwe naba sina nnyo byenkwakwataganyiza tugenda kukwata ku programu ya Northern Uganda